Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ndoza kati checho. Yesa wakati. Forward march. Forward. Mayday. Over. Okay. Ngama nzukene nga mungo bela. Okay. Bana. Professor Bana. Professor uri mukazi. Uri Professor Bana. Ebintu bino ebiri mu ggwanga lino nti ebintu by'okutiisatiisa abantu bikome. We babanga abantu baagala bwenkanya mubawe obwenkanya. Omuntu bw'aba akola sitole nga sitole gy'akola ye yasazeewo agikole ng'ayagala kulaga nga ye aleeta mazima nakkubira n'ogaana okuwa yo side of the story. Totandika kumutiisatiisa. Nina kyembuuza. Nawuliddeko nti buli muntu akola ku musango gw'ono omuwala ow'e Dubai eyafiira Simago bagamba mbu yafiira Zanzibar. Mu buli agiyingira bamutiisatiisa. Ye nina kyembuuza. Mu Uganda wano tewakyaliwo mateeka gafuga masimu ago. Communication Commission ekola mulimu ki? Communication Commission baasigaza gondi kizimbe. Oba na firimu. Tebakyakola. Simanyi oba kubanga singa bakwataga amasimu basaba oli ayinza kukuba esimu n'akugamba nti nze waliwo yali antiisatiisa ne mbakubya ne bagamugeza ne mutakola baakolerawo. Kakati nina kyembuuza. Ekitegeeza nabo bakuzuukusa tofaayo bakuba bomba balinga simu ng'evuddeko ndowooza bakukyajinga wasuzeewa waka muli smart by the way nakubaakuna saawa ziri 12 my brothers and sisters. Ani brother wo? Nze ni brother wo. Nsobola okuba brother ani sister wo. Nze mpita X. Naye ekintu kirinze mukivaddeko nga sekigenda bakugira simanyi tugenda kiddako badde nina okwanjula program nga badde alina okwogera ku wello kakati bayita puliyambo mwasuze bulungi oli ku executive media beera ng'osubscribinga liking baagala ossuula waliwo abagamba bajja jiyingira kyenda byabatandise naye oba obuzannyo bw'ekisiru singa mubulekeraawo kati kambabulyeko bannayuganda abatali kuno bakwano bange abali e US, Canada, Australia, Germany, South Africa, mwebale kubanga mumanyi ekyabatwala okukola. Our very good friends. Netutumira ne kwabo abadduka obuddusi. Ffe weetuli tetulya. Njagala bategeeza Uganda tebeereka. Tewabeereka. Kati okuba ng'oli mu Uganda muno ng'olya, osasula rent, abaana bo basoma, weevuga, owunya bulungi, oyambala bulungi, maama we ali anywa, mikwano gye gyeyagala, oseka, ono daily. Oyinza buteebaza Katonda. Mulimu gw'amaanyi nnyo ogwo. Gw'amaanyi nnyo kubanga being a Ugandan is a full-time job. Kati ate being a Muna-Uganda. Omuganda ate kyo kirala typical nga siriko kino bamboola abantu bwe baagala kuntandikako lutalo wabadde owolereza
Nedda oba balina kye bakubuuza. Baagala kuntandikako lutalo. Tebasobola kutandikako lutalo. Tebasobola. Bagamba nze ndi emabega waffe eyo bavuma. Ndowooza wano abantu bovuma nze nkugamba nti gundi muyingire. Bannange njagala babuulira. Saagala waliwo gwe nalabye agamba Zubeda ati kwadde olunaku lumu weetonde ne ngamba idiot. Nze neetonde nga neetondera abantu bamanyine essolo yange ejja ddiize. Bannange kambabuulira kino. Singa olaba firimu, singa olaba TV nga kuliko puroguramu n'ekukwatako, togamba nti nannyini TV ali mabega wa puroguramu eyo gye baataddeko. Wabula puroguramu ekoleddwa omuntu aba agikoze, era ffe tulina disclaimer gye tukola bulijjo nti ebintu bino by'olaba si byabakozi baki balediyo no disclaimer nayo kweri. Naye yenna ayagala Shamimu amwetondere ojja kulya ku bbi. Anedda kati n'ekirala ngoyagala nkwetondere nze Shamimu Mayanja muwala ab'omutima omuyanja ajja kulya kuki ku bbi kipimo ki bucket owone lumu ne famire yonna baba tewegira nkwetonderanga ajja lya ku bbi oliawo kuba kafaananyi omulya. Nkubuulireko ddadde abantu njagala bategeere nti abantu abamu bwe tubanga tusirise tekitufuula basiru. Nze bwe nkyaza wano abantu bwe nakakukyaza emirundi emeka n'olumba b'olumbye mba nakugambye ddi. It's my opinion. Ddi lwe tukola prep wano ku bibye tugenda okukola. Oyita muntu najja naye kati nze kye ŋŋamba balina kumanya. Nze mpita muntu najja n'ayogera byayogera. So nze yenna ayagala okunvuma yo free nze tewali kivumo kye mugenda kunvuma kyatanvumanga. Nze erida kati kiri bwe kiti. Temunzija mu mbeera. Nga tonnatandika ttabuka. Oyine purogoma zo eza. Ate si bbiri zokka. Bwe baba baagala mbalage nti nso okyaza buli muntu ng'avuma bo. Banziguleko olutalo. Nja kukola program okuva Monday mpaka Monday. Kati enkola YouTube yange ejja kubaala. Nzomanyi ebisale bisinga. YouTube is not like njagala nnyo beera open. Kati gwe wafu London wava wano. Nze mba mboogera ate agenda kunkola ki? Agenda kunkola ki? Ye kati gwe bakuvumye. Ndiko ebivume ebya pozi bagenda kukola luyimba buddugavu nnyindo. Kyekirala. Kati sifuddeeyo babatambuza babatambuza mavivi. What's wrong with that? Bagenda gamba mumpi. Kati eryavubuka ani akaagala gwe nekyo atukoya abantu okujja nga ekigambo kino bakibajogere mu value ekya diversion. Weshegira munoonye diversion simanyi nti mpulira buulize ate no ababyogera naye nyini kali not elaborate. Weshegira nga bwe bayono ekigambo kya struggle. Weshegira buli muntu astrugglinga mu bulamu bwo okubaawo mukikutte mukyetaddeko mbu ekigambo kyamwe ne tukita. Weshegira mutalisotewalimbeerera gye tuli nze nkubuulira kati tujja babulira lwaki mwava wano tubalage lwaki mwalemererwa. Kati nze kambabuulireko tetwagala tumanyi bw'oba feriya mu nsi yo oba onaasobola wa abamu mikwano gyange byogera naye I will not hesitate mwenna kubatwalira wamu. Anti kati nze kankubuulireko omulya mmere abeera omu nga bwe bagambye. Nze ate ngenda kukola bwe nti nze ngenda bo benjagala ekyo ekintu baleme kulowooza nti tutiisatiisa muhosti muwandibadde okitemamu mbw alina otwetondera mutugenda gira ebintu byekisiru mubirekera. Kati dadi lindako kino kiyiseewo kati kino kigamba buli kadaama. Buli kadaama ng'omanyi wali ovumyeko omwana w'omuntu. Buli kadaama ng'omanyi wali ovumyeko maama w'omuntu nga weetaba mu lutalo olwo oluvuma maama w'omuntu ne weetaba mu lutalo oluvuma omwana w'omuntu gwe manya kimu bw'oba oyingira Uganda olina kusooka kukutwala butabika bakukebera omutwe. Omuntu yenna avuma omwana those are innocent souls. Omuntu yenna avuma maama w'omuntu oba ovudde mu mbeera ey'okuba ng'okyali mu ak'obuntu. Mulimu abaana abo ba house managers nga bwe bakwata amasimu ago bavuma baana b'abantu. Waliwo wano abantu abali affected. Waliwo abantu wano bali affected. Nenze kambabuleko amaziga g'abaana abato oba olina atuula n'akaaba ku lulwo aga amaziga gagenda kubalondoola mujja kulaba kukola bintu nga tebitambula nga buli ze muweereza ze babba. Dadi wali owuliddeko nga bagamba nti oyo omuntu alina akamwa akabi. Nange kennyini olulimi lwange lutonzi nze nkubuulirirawo olulimi lwange lutonzi. Mama nga so nnyigira omuntu n'agamba kale wallahi obonaabona paka balinga babiŋŋamba nga sibimanyi. Era ffe twewala nnyo mama ffe okugamba nti kale omuntu asobola obutakulumba gy'oli, omuntu asobola obutakola kinagamba ekigambo kimu kale. Bw'oba omanyi wali onyizizzaako omuntu n'agamba kale nze mbabuulira mugenda kubonaabona. Ate mukkirize babagambe nga amazima okitegedde. Feyi kye yakola
n'atwaliramu bakadaama bonna wamu kyali kibi kyo kibinze yali alina okugamba nti abamu era nze nakimujjukiza ng'amaze okyogera nalabyeko ababuuza sibeeta gwali mulamu akisiina gwe nkyaza wano nga talina mulamwa gwazze butakola ki naye simuwa bigambo byagenda kwogeramu biba bibye so temutandika kumpa amateeka nti lwaki tewagijjeyo nga bwe nkyaza abalala nga bali ku sayidi zammwe temugamba nti bijjeyo mu byonna njagala tubeere bantu bakulu kyakubiri nze neddira mutima famire mwenva y'amaanyi ushegedde omanyi famire yange mwenva njagala okubategeeza nze byempisemu okutuuka nowendi tewali kyemwe naye munagamba katuleete abaana be tubavume awo we mugenda okulagira obusiru obusembayo nze yenna oli wa ddembe siina kifaananyi kya mwana wange kyengenda kujja ku ki ku intaneti mujjeeyo mubavume maama wange musobe munoonya ne mumuvuma buli omu naye tekigenda kubongerako kufuluma wa mbeera gye mulimu bw'anaabavuma n'azimba ki nonsinga ki ngamba bwendi nze bwonvuma nonsinga nze mbagamba bwendi nonkyakyaza ffe babeere bwe bati bakole bwe bati wuliriza bw'owulira nga bye baleese ku kyano tobyagala vaako nyingi kuba kweziri nyingi tolumba hosti weno aleese biri ate bagambe nti nno kyali ku sayidi yaabwe naye bwe bannyingira ojja kuba tukyalina nedda fena tuli ku sayidi zaabwe nange nabadde ku sayidi yaabwe naye olaba bantiisatiisa buli kintu kiriko ekirungi n'ekibi kambabuulireko nno nina juuzi omwana kadaama baamubba waliwo eyalaba amutwala ebweru nibamubba eyamubbanga munnamagye kitegedde nemugamba omubanja ssente mmeka nemubanja emitwalo 7 nenkubira munnamagye naŋŋaago omanyine gwokubira ggwe omanyi kyenyinza okukola yali ku level ya kapiteni nemugamba nemugamba kapiteni bampita Shamim Mayanja omwana ogenda muwa ssente ze oba nedda okitegedde nemugamba atofaayo gwe tozimuwa nkuwadde ennaku ezi 2 naawe ojja kuba ozimuwadde yaddamu nankubira mu nnaku 2 nga atandise okumuwaako ssente ze kaakati house manager ali mu nnyumba otandika okutiisatiisa Shamim nti ogenda kola ebivumo byo muli baddembe kubanga temuyina kye mugenda kuvuma ekisinga okwewuusa kiri kimu tebakikola baleke bakikole fe abali eno fe ababalwanirira n'abanyumiza oli gwe najja mu kiyumba gwe baawa obutwa nze kyenkugambye abo abaana bakuleetera okubakyawa n'okyawa n'atalina mutima mubi mumaze ovumaavuma omuntu talina kyabakoze enkya kadamu ojje mu inbox yange oŋŋambe Shamim omusajja nzibye nyamba nina obuzibu nze mbakadaama bennyambye bayitire nze nkya kadaama ajje ne bwana abayina empisa ennungi nga talina kye yankola ajje mu inbox yange olulabako 971 mbulokingirawo kakati nze ngamba bannange temutandika mbeera eyo yakulowooza bwemba mwagala tubagguleko empalana mututandike bawandiika amawulire nga mulimu atiko gye bawandiise ng'ekukwatako tokyawa mawulire kyoba okola kwolwo togasoma oba si kyekyo bw'olaba nga kikwatako ng'olina kye wakola weetereza bwe bazannya omuzannyo ne tujja ne tuzannya domestic violence ng'omusajja mwaba abazze olimu omu kuba bakazi eyinza weetereza oba ofuluma omuzannyo n'ogamba waayika n'ogenda olaba emirala egyo ebinankani ebimansulo kati nono omusajja akozese ku bwongo bye n'emyaka gye ono simanya saagala muwa nnyo budde ali awo ali South Africa oyo eyayogedde n'agamba kyano bagiyita executive media kati kankubuzeeyo ekintu kimu ye abantu baavumye ani yali agambyeko mbu kyano bagiyita gundi bweti atakutiisa natiisa tewali kyayinza kukola nedda kyeggamba omanyi bagenda nebakole balemereddwa kati banoonya we baluupinga bamale bagambe diversion bwe bebekolako ekirala abaana abali okwo ku tiktok njaga bategeeza mufune ebintu ebya tiktok eziri Nigeria bafuna ssente fe tiktok tuzifunamu ssente nze by the way ne wakange batemamu mutemi nze by the way n'omuntu ateekayo wakange ku tiktok yaŋŋamba nti kati leo live nze n'abantu bengobera ku tiktok be bano wammanga fashion designers ebbali fashion designers Turkey ngobera fashion designers Nigeria Indonesia be bantu bengoberera okitegedde ku tiktok bembeerako nga ndaba bino mbu bavumye feeyi bini yampeereza kojja nampeerezaayo guni nampeereza ne mugaha mukwano baakusabudde okitegedde ebintu byembeerako ku intaneti nga nkola omuntu ndowooza gwendaba wano abeera gweŋŋamba nti kandabe agiba kaluba ayina ebintu byayogera byenjagala ate nze guwandibadde olaba mbeera nanyumya naawe ono gwe nandibadde ndaba bw'aba ku Delta mulaba
Oshegedde. Naye nze kyesagala muntu kyekulwange. Tubesonyo Nze mbadde ngamba. Mbadde njagala kubategeeza nti I will never be intimidated by someone, a fellow someone who goes to the toilet and poo. I will never be intimidated. If you do people like me, you will never intimidate me. Never ina amayinja kyenda mu mwenda wano. You will never intimidate me for as long as you can do ekigambo intimidation nkikooye nnyo ate bwe kivudde kirabika tujja kumala kumanya abo abakuba n'amasimu nga batiisatiisa abantu bw'okola kino tujja kugira tuguyingidde bwe paba ffenna ndowooza mugenda tusaanyaawo baŋŋambye buli aguyingira bamutiisatiisa bankubireyooko emu nze oli nakubidde kato gwe bagamba okubanga yagenda n'omuwala oyo omwana okufa yoyo kato nga yagenda naye wa ezanziba mbu naŋŋamba mbu Shamimu amazima galivaayo olaba ne Haji basooka mumuwayiriza okukkakkana nga ensi etegedde amazima yagategeera ddi baagusala simanyi nange namubuuza ne bagusala ye yagusala nedda olaba n'agamba naye ku lwokutaano tulina ki ekooti yaabwe bo balinayo sho kooti yaabwe egenda kutuula so bwe naŋŋamba mbadde nsaba ojje ku kooti biki ne mugamba kale ati nefuna n'ennamba ya Maureen muganda sister wani w'omugenzi era ngenda mukubirako anasooka atunnyonnyole tuleme kwogera byanjwanjwa naye nga tugenda mu maaso njagala kutumirako kuba Bubbles Beauty abakola ku nsusu n'obeera nakyo Mimi's Glamour essaawa yonna tujjayo ku muntu wa wansi products zaffe muzikozeseeko mumanye kiki Dr. Kagato alongside Dr. Sunny tugenda products batuukako butereevu yonna gye muli mu zaakedi mu bitundu ebyenjawulo Chemist Sunny wamu ne Professor so kaakati embeera bwetyo bwegenda okubeera Bubbles Beauty bagenda kubeera nga abakulu bano babatambuliza tugenda kuddizaako eri omuntu bagenda kuddizaako eri omuntu wa wansi ate ye JJ Sounds akugamba bannange yogera ku kirala otuseoyogerako omutima gulina enkuba gye gunkuba guti ne gukuba guti nga ndaba chocolate wali ndaba limousine wali ndaba Cadillac wali ndaba zi Citroen Maserati ndaba zi Ford ziri ezabula zi Ford ziri ezitadde netunule chocolate nga zaka bannange ali kare tuli kujjeje tukyali kujjeje bannange naye twabuzabuzayi bannange nawe nedda naawe tugatika tusenge nawe tukola bintu oli ankutula ani tubadde tukyali kujjeje sounds ate oyo mubi nnyo mwewaana nnyo osigira waliwo abantu abajja otunyazaako ennaku tuli Uganda oluseke lutubeezaawo tulya ku mumwa naye nkubuulire aliwo n'abanyiiga ekyuma kya Jesse nabo bo tebagirina egyabwe gyaziba kati nabo ali ku typing bayi batayipinga mumanyi nnyo okugikola mubeere mu comment section n'okugalawo akawunti z'abalala mubeereko mujja kufunamu by the comment section business osobola otuliramu emberenge n'obuuyi ebyuma jeje tebamukwate simanyi nga kikubani owulira omutima nga ebyuma bye yatikudde byagenda okukozesa mu campaign 2026 nabisabukulula ovanga ku muzinda bagiyita stand kwa muzinda gujja ne stand yago ndoza jeje yagenda kwa campaign zange yire kati nawe bakabira mubikire bakabira mubikire kana kakiiko balina ono gundi ono senior advisor nedda onteeka mu Bank of Uganda bagibba nnyo sente yagikuuma si buli government alina bakukulu nedda bannange bagibbamu nnyo sente nina gikuuma nedda no yayingiza mu sente nedda tolabanga eddakiika emu nga babbye buwumbi 65 nedda naawe leka nja kubeerawo nedda buli gimu yaffe nedda naawe buli gimu yaffe tekugenda beera mubbi kati awo nteeka munnankani njagala kukulira bukesi ndyokenda baabo nti gundi yagenze na gundi egindi namutirayo ate nga tebadde teriiko bill of lady kati nze kambere gundi ankosamu kuteesawo sawa nti ekiwanzi ate mujja kuba babbi mu gundi yaffe naawe nedda nti gamba njagala tulaba abantu abagamba nti twafulumye nga tebafulumye mbere ku kisaawa awo tujja kukola nnyo nijimu yagenda banka okubirani essimu nti okubeerako nga tolina vice
Aseta kabayi. Hey. Taina makulu. Ate akola ki? Gwe president Okubeera akusobola wonga okubeerawo. fai singa tolina kyokola kyayamba. Ngenda jiggala. Wangi? Seta kababaka. Eki. Parliament. Mujiggala nga nakayita. Ngogenda kutumenya tugenda kakiko kagenda baka abasatu. Seta kababaka. Lidako. Bali anyo sende yo muwa musolezi. Ngogenda tumenya nnyo akakiko k'abantu basatu. Abasatu batya. Tunebaka. Tunebaka toto. Waliyo Bini. Fire Jaja Bruce. Boss Bini muwa brand asima wa ambassador Uganda asima ambassador eri jali. Nedda. Canada. Ani Bini. Ambassador. Bini ambassador wa Canada. Abere yo nga atwala nti America yonna. Yonna na America yonna ezo. Fei abere mu internal affairs kuba ajja kumma abaana. Dadi amugobye. Okiriza ajja kumma abaana bazzukulu bange n'abaana. Akajiko katesa. Agojukiro ba munda. Ababo bagenda. Nedda ate nabali wadde sibange mba njagala bagende bakole. Awatanye. Minister muleka akole naawe. Minister mulekero omulimu gwe. Lwaki oyingira office etali yiyo? Wadde nkuwadde wa waxinga gwe oli wange ng'oluguudo lulimu ebinnya neme kugambako bannange. Kasuku tumuweewa. Kasuku. Kasuku tugenda kumuwa kundi UCC. Uganda Communication Commission. Atuulawo. Simon agenda kubanga akola mu broadcasting bakadde. information and Atwala abakadde. yagenda obanga gabajira emitwalo 5 emitwalo 5 y'abakadde adde mu kyamadaada. Ate Shalom tumuwa kyagundi ethic and integrity. Tuwa omuntu omubbi gwowakuuma esitoowa n'olwaba bwana bbamu. Minister of Gender yakole mu bintu nkula y'abantu baleme kumanya oba musajja oba mukazi. Mukyalo wa musajja abeeraawo oyabeeraawo aziza abaana twakatambi. Ndambi ayina lina linya shima wazabadi profigundi Professor Bakiriba kati oyina kubeera naye omanyi nti no bw'aba Igipi akola Ndambi bw'abeera Igipi akola alimo obulimba anti Igipi ba Igipi betubadde nabo abeere mwogezi wa poliisi ate tubaye nga tetukozeewo njawulo n'abaliwo leka naawe abeere nanga iwe owulidde omwogezi wa Kampala. Omwogezi wa Kampala wa poliisi namutidde byeyogera. Kubalijjawa ng'okutandika n'omwezi ogunooba oli bw'anaakubanga ekifaananyi gujja kubanga musango yayisa amateeka yasalawo ndi kati alina kukinnyonnyola nti oba gavumenti egambye kino so si ye kukyogera nga ye kuba oli yagambye nti ye Oweyesigire agambye look Oweyesigire agambye kitegeeza nti naye munnange batereze statement eyo gye baakoze mukwano kireme kuba nti gwe wagambye tumanye etteeka gye lyavudde eryo abantu baleme kulowooza nti gwe wayogedde. N'afande Onyango tukutumiddeko fande nange Nakasi afande Nakasi naye naawe nkutumiddeko nnyawo parliament awo. waliwo ne mukwano gwange yakomyewo okuva abadde Germany HP Birunda Musa nkwagala nnyo. Nga mulina abanene. Kati kyogereko nkubira esimu. Tumirako ne kukojja wange. Nsaba kutumirako kuwa ekitiibwa kojja wange. General Sam Kawagga. Ndozo tegedde family gye tuvaamu kati. Njagala okutumirako mwanyina wa mama we. Anti tata wange yawasa muganda wa kojja Sam Kawagga. Yatumira kojja wange atwala Masaka yonna. Masaka yonna. Agitwala awo wemba twala kwali. N'agamba bonna balye. N'agamba muvuge Masaka Road ndaba abakwatako. Masaka tugiyitako nga balalu. Ne wabeerawo traffic atuyimiza tugamba. Twate Kayemba. N'agamba mugende. Sifa tuzitowa ebigere. Kati bano twagala tubalage. Njalo tutumira ku muzeeyi wange. Ali in charge of security Kampala Central na Robinson. Kitange. Wodo bakwate ko kasimu kabze babulira nogo atubulira n'abagamba bajja kulowooza nti tuli mulwali waliwo abali munda ababo kasirika busirisi omanyi buli gavumenti egendako ne kati mulumwe osekera gavumenti egendako olina okubaamu kakati kasooke nkugambeyo obbi wange Moses Ali naye akyawulira awuli naye obbi wange ye yalonkinga akatabo General Moses Ali jambo sa wewe General Katumba Wamala odi Kampala
Njaga waliwo mbongere nze sagala nnyo amanya nze sesagala bantu kuba ndi batutwala ntuli baali njaga kutumirako ku kanso ntandike nani nga nina bangi bakanso ngende ntya njaga kutumira ku kanso Abdulwahab awo oyo ye kanso international lawyer kati ali UK kakati bakanso nze n'abamala yaba kuba tulina mwana oyo kanso Wahab ye kanso wa executive captions yetwala executive media yetwala Real Studios yetwala Shamim Mayanja yetwala biki yetwala era wokolera n'omusango tumukubira ne tumugawo wange imuka twononye yangu kati abango bo balese bweru tebakoleko ate twaga bamenya bano bali abiri amalamba omusango kugwera ku simu kubanga onamala gwe bogedeka bakansa amala tetuddamu kumenya bakansa badengera kusako wagulu sokayo anti bata kulumwa bana nabiraddalaga abantu bali mu ssabo batekayo essimu soka ditekayo kanso nsibambi batuwonga ate honorable nsibambi era kanso Samimu Malindi kanso Amuza komao no abantu bamanyira katikati z'emisango nga zinembwa zirumwa Saudan Sereko njaga kubeera nga nkutumirako kanso oyo omusango gukulemeta so akulemerwa musango anatijafa tunabakomyawo ntumirako ku kanso Nsereko Muhammad oyo waffe nnyo buli wetukola naye tukubya Luseko Honorable Nsereko nawe n'osiima ate sirusegeruka tuzizza misango uje simanya manje tulaga njaga kubategeeza ntulira etwekalakaasawo ne basofi gombya baani fenafena ne batuyala ne batutwala ku CPS batuusa ku CPS nga kojja wange ayimiriddeawo afuluma ati ava kukola n'andabamu n'asikamu nagago kikine mga abatukutte tuva kwekalakaasa ate nze nabeera waawo banzijjamu abanaku ne babambusa boda ye yaddako n'agamba no mumumpi nanga musiri gw'eddeeka nanga ava mu bintu by'ekisirusiru biveemu olaba mbadde nnyunyuse obadde onkomyawo wano bannange naye so intimidatas atyo kyakumi twagala okutumira ku bahaka baffe our hackers bebakozesa okwakinga akagundi naye era tulina bahaka baffe ate era abazijjayo ne bazisikayo mfere tulina bahaka twazitekako ebijingi enkomera ba IT personnel baffe tetwagala kwogera mannya mwebale nnyo omulimu ogwo musomese nnyo abaana bakole IT abaana bakole IT ojja kulowooza nti kyokola yinga bakajjayo mmeka aba bagamba kakati boogera kyaki ekyo sibe bali ku diversion walabeko omuntu gwe bagamba mbu simanya anyenya erinnyo naye teriraga nti terigenda vaamu kati bebo abagamba mbu tugenda jjayo banyenya nnyenye naye ate banyenya bisi erinnya bisi olimanyi okunyenya eritanatuuka kunyenya so akalulu 226 tujja akabonero kooti onero kooti mutandiko zambalana nenda tusoose na taayi tusoose taayi ali akalulu kagera tunyumira andi neri wagera bayo omukulembeze wa Kalabba alien yakabonero Kalabba owange mukuliko omwoyo mane sikulabanga nina kyendeza ngate nze omuntu aba ntiisizza nnyo akabonero nga Kalabba bannange nati atakola gavumenti yaga wamula balinga afuluma eyaliwo gye bayitanga government of action eya mukwano gwange ate yo mwagamba nti yatta nnyo abantu eya Kalabba ebeekola ki ebajjanjaba omukulembeze agenda bana Kalabba nange omukulembeze wamulanga ava mu baasi yakola ate naye munnange naye kyoba otya kiri ekintu eki nze yakakola n'ekagenda okulaba afunye wawulirako ne baalanga omulimu gwa Kalabba mu Uganda luli baali bakyakola kamange tojja yitamu lwaliwo Kalabba wano tetusobola kukuganya mukwano mwalabako lwe baalanga omulimu gwa Kalabba mu Uganda mwamanyako obakola ki baalanga hangaman nga bataaga ba hangaman abagenda okukola Kalabba baali baagala hangaman omu bajja 200 abaagala okukola Kalabba okumanya emirimu gyabula mu Uganda bajja abantu 200 nedda emirimu tegyabula wabula abatemu bangi tulina abatemu basufu mujjukira ayagala okumanya emabega wo yali kinano bamwemeka munnaffe baagala muteekako gaali emukube ne bagamba egaali zisi muno sister wo
Fei. Ani agala muteka gaali. Bampereza message ne bangamba munna morning bagenda muteka gaali egenda mukuba ninga. Aba bana bagamba abo they even not the gaali what the gaali means. Watu twagala no yingira ebivulu. Tuleta gaali no yingira ekivulu. Bajjaka kasati kati embizi egenda ku mukolo gw'okwanjula. Nedda mukwana. Ate n'enyuma. Nga bagisiba kadaali oba oluyina. Waliwo ngambye ku makya. Waliwo ze mu inbox yange nanga. Temuzu kusampula ku maze base. Embizi ne mugana yawoomye luno. Naye n'atya n'okutya. Kali afunde n'ekivumo kye. N'agidiritinga message mu inbox. Mbadde mbagamba bwe. Angambye shabi molinga embizi ne mugana yeewooma luno mwana wange. Muleme kuyingiza mu bintu ebyo. Muleme kuba so emotion. Abaleke. Twagala. Nze byenjagalira. Twagala violence. Bwe banatandika ebyo ate bajja kunkyusa. Basinza kukkiriza ate kulaba nga bakuyingira nga bayingira gundi keiza ate n'enkola ki. Nyinza okutabira mu bintu yenna. Bwe banatuyingira fenga tubafuluma. Tujabafuluma katola bo yankereddemu ku makya nanga naye olinga embizi ne mugana yeewooma luno agidiritingiddewo. Walosuzeko n'akavumo kono gamba ngenda kamukuba. Nze gwolaba nina weya house yaki yebivumo ntya buti yefamu yo erieti famu yo erieti ogifikirira okola era ko ogifikirira kuba tulaga wano eri mu lutobazi eri mu lutobazi kuba ate ebivumo byabo nina bennakubidde ne baga mmwe njaga kubakyaza kuva mande paka mande eri mu lutobazi gwe nga sinnayagala okwate ku famu basoke batandike n'ebyensi nedda soke tumalewo ebyobugaga ebiri mu katale tukaze akatale tutume mu famu era olaba essimu yaffe ng'omanya famu katula mu katale bikaze ng'omanya enkoko tuzeetaaze badde mbawa amagezi bannange muleme kuba emotional bwe mutunuza emmundu muzitunuze erudda lumu bwe munaazikyusaako ne zitunula erudda wano kiyinza obutanyuma nkugambira bagenda okuwulira nti waliyo ekiwemulo nga kiva ku kitebe mugenda kutegeera nti nno bannange abantu tebalya bbambala ataliimu munnyo wulira bagenda kuwulirayo ekiwemulo nga kifuma Jestres akikonye mu sitampu twasooka okukola kuzimba jje osegeera n'omanya intaneti eno nagirumba naye ejjeyimiridde liti wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yinginte lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okuppa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina Jeep balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sala zino sente zepa Jali asobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Tunayo luseke nyamnyamu. Bas, tuna luseke nyamnyamu. Bataliyoni yange yawera. Ate gwe bwe wajja bataliyoni n'enjiggala. Kuba kati ono yalinga naliwo naye nga mbulamuko bategundi atirali ng'emu kati gwe waleeta atirali ate ono kunze afiirawo nga bwe nfiirawo ku ye ova ku muntu abaddewo n'oleeta omuntu agamba kati ze bw'oleeta ono emirimu gyetoolako n'owummulamu nga sinaba wamu mayanja mbadde nsaba Katonda omumanyi badde nsaba Katonda ekyo kireme kubaawo bannange bantu kumanya bwe sitegeera nga tujja kuwemula omuntu ne passport etambule muveeko nze bwe nnyiiga ebbeeyi nga yiyo passport yembadde njagala okwemula nkwatako bikwate nga sikyasobola byatula oyagala yita kali ka method kali nga okooye tokyayogera ng'okwatako kikwati ogamba bugambi oba okooye njagala omuntu atulumbe nga tusazeoga nti tumulume emmeme tusindiukirire batuwe ku mazzi omanyi okulumba omuntu n'ogwa n'emmeme
olumba omuntu n'ogwa n'emmeme ng'ogikwatako bw'oteeko naye ng'ogamba nti nze ng'ogamba tugende ate bagamba emmeme eruma naye okuvanga ku mmeme okukugwa n'ogikwata nga togiwulira nti eruma kati tujja bakola ekyo tujja kukuwemula emmeme ekugwe ate omanyi teri kiruma nga kubanga olinga eyo ng'ate ogudde olutalo kwali eno ate mumanyi abaana ababeera eyo ate bamanyi okuyingirira bakadde b'abantu abali kuno kati lowooza naffe bwe tutandika bakadde bo ng'ate bo tubalabako tugenda ne program ne tugikolera mu lujja nga tumulabako ye mwenyewe tumuteekawo nga demonstration bwe tukwatako kati olinga tututwala ku next level naye nga tembamanya tubaagala ebbanga namalanga mutwala naye nze ku lwange abaana abo ate kati nawaliwo olutalo tutandolonkinga mu kabinenti ono olutalo lwabbi tetukuba bbi olwo njadduko nagambye nina omuntu agenda okummanyiira wano nomba ewaabwe nga sina kye ŋŋenda kukola mukube bbi ate fresh abaana wali wansi mu kisenge njagala yaba kusapulaayinga bwerere nze ompeyo ebiveera bya bibina mbawe positions oba ino yimirira ate wemenya nze manyi obuzito bwawe butambula nze nkwane nyongeza buli kiro nkweramu akayongeza buli kiro naye buli kaveera nkagala kabwo njagalamu akaluba njagalamu abootedde njagalamu n'owoluzizi kati ate nina n'akalala bategeere omuntu amanyire ngende ku maka ge nkubewo bbi nze sobola okuba omuntu bbi olaba nti omutima gwe kukyalo kyo nkubewo ennyumba yonna ngikube bbi olaba nti omutima nga ne bw'oleeta balupiira bano abayoze emmotoka olaba nti omutima gwe takabuunya nze sobola okukubira omuntu bbi nga awunya kusina omutima gwe ttaka be baana b'olina nsobola okugamba abaana ne bali entungo n'eggobe ggobe olimanyi nobawadde ennuuni omwana akumanya n'omubala gwe n'ogamba ng'atuuka nze omwana asobola okukuba bbi n'ofuna kansa kati olutalo tugenda dulongi bino byebagamba sima gavumenti eri sima yatandika mazzi gojja tetugenda bakuba bbi mwe mutandika olutalo nnyo omuntu asobola okusigala wano n'ataddukawo oba muzibu kubanga n'okubeera wano nagwo mulimu ate omukambwe kati ati bagambe era bagambe mwegyo emitwalo ebiri egyagendaga baagala omuntu akola kalabba twalimu nga twagala tubitugumbule naye ne bamaliriza nga ne tugamba ne tuyinza yiiya kyekiyinza okukakanya abantu bano akamanyiro ne tutandika bizinesi y'omumwe naye mwagala giyingirira naye bannange ekyembadde mbagamba atalabangako ogwo bakubye bbi aba atambaala ejje lino maama wo gyali ngende n'oluggi lugenda kulema okugambye siya mpozi era tuna kukuba kika kyotayagala ate maama bamukuba bamuva mabega agenda okukwata nga buli wakwata kubade zibu okukwata abantu n'otawunyako kati ati waliwo nebbi w'ennaanu omumanyi obanga ali eva z'aba Nigeria oyo olya layu ne utugo kyofuna kati awo kati bw'ofuna abantu banane bali ebyo nenfuna ne bano ab'entungo n'eggobe tuba tufunye eki omanyi engeri omubisi gw'enjuki gye gwegiramu weguti bakuba bino bagala teddeko supagulu byotambula ne wiiki olupiira nga tekisebuka bakuba byatambula nga ggambu bamuyiwa wano amazzi nadda wano alinya bulinya tata bakambwe naawe kandi nange ndi memba tuli bana muli bana nze Mutoolo Martin Mavini amanya nti ogawulya Mutoolo Martin Mavini bamavini balimu babiri Martin Mutoolo mulina ekyokulwanyisa tukuba biffe naawe mizairo mutitiza abeera ligamba kandabo bamba kuba nanyiga akapeesa omwana ajja nebbinga akimanya alina mukuba gwe nagamba nkuletudde bbiiwo bamukuba mu ndabirwamu yaggaayo nga takyalaga ate omujjamu olowooza mbw alengeza afe obulaka butuuka tuleese bbiiwo derivale netukuba entungo n'eggobe so luno olutalo twekyawa mutumbe mpola ojja batereka nze nina omuze omuntu omumanyira nekuterekanga bbi nekutereka naye wenga
anti kati nchadde. Otalumu. Owulira nga kava ku lugumba. Omutanga n'enganga tesalawo. Bino bikalooli si bye biri ebintuntu. Abaana we bazindukiriza kalooli teri awo. Kati ate okumanya ffe tubuyinamu obukodo newe munamba ne mugamba musooke mutukube bbi. Nze mukwata mwene mayenga. Nzino mpafu naawe. Naye nkuterekera entungo n'eggobe. Wali ofunyeko omwana ali entungo n'eggobe ne yeekuniza n'amalina ku bbiri kiki abaterese mu lubuto. Yeekuniza. N'alyoka ata. Ali mu lutalo. Nga ne bwayogera bwogezi bw'ati awunya akamwa naye ng'ekivundo kiva ku factory. Kati bw'ata n'ateeka mu kaveera. Nzejawo bategeeza. Temulina bye mwekyawa. Ffe twekyawa. Ekyo kintu kibi nga muntu nga yeekyaye ye yennyini. Oba wakakola ne bakuyimiriza. Oba wakakola bw'oti ne bagamba omusolo gwa kiti. Oba wakakola bw'oti omwana ne bamugoba fiizi. Oba wakakola oli awo mu ggwanga ate nga noddeeka nga media akutisse ebintu byonna bitutte. Nga lwaki ofuna mmeme ya bbi. Naye ate ng'ekikulu mu byonna nti era olina okubeerawo. Ng'olina okubeerawo. Kati olina olya. Ate nga abaana balina okusoma. Kati ffe twatuukako ne ku level erya bbi. Yali atya. Abamu omunyumu. Mama omunyunyu. Tali Asukali mwekati. kipimo kigere. Ate mu kirungi mumufunako n'empendi. Era ofuna bbi wala ofuna omumbogo wala. Ofunako nakati ne bbuga. Omugola bw'olya. Ate nga nange tujja Dubai. Essaawa yonna so twagala okutumirako ku bakyali baffe abali e Dubai. Shami Events. Oyo yekka oyo sister wange njagala kubategeeza omwana mugagga ali eyayina ssente. Agamba ki? Kyokka kikwewuunyisa. Shami bali Dubai. Bakola business. Tebali kubeera mu bino byokka. Oshegera bano abaana be baaka kugenda ebweru be babogera yogera ebyekisiru. Balina emitima emirungi abo abaana bali Dubai bali Abu Dhabi. Bambi. Ate ne Mukama abawadde. Ate omutima omulungi era Katonda tebalinaako bikolimo by'abantu. So mubeere ki? Kati kubira ku Eva tuwulire story ate oluvannyuma tugisabukireko. Ako kabadde ka Blizzard. Yebadde Priyambo. Mulumbe kama atyo on this. Nteekateeka. Eno government mugenda giwulira. Naye mujja kijjamu Shamimu yagamba ki? Oyo naye afuuse ekizibu. Nze saagala muntu abda enkya n'abawulira. Bannaye wabula ne bannamutama. Ate muleme kulowooza nti kwe tukuliddeko ebyo by'omu. Simanyi njogedde bubi. Tonnaba. Bw'oba ogenda gamba nti ojja jangu. Naye gwate ne bakubira essimu ate nti nkyayogerera kati bw'olaba nti ffe tukubye ate tokuba. Why don't you call back? Maureen. Ana? Maureen ono Zubeda. Nsabako kumpaako ku story ya Eva. Maureen. Mbadde nsaba kumpa ku story ya Eva. Network. Tujja muddira. Ali kachiri tumuddire. Twagala tube nga tulina sauce. Ate wali omanyize kyovola ba Shamimu nkugamba eki. Hello. Maureen, ka network kakutawaanya. Simanya bisema evuddeko yokka. Laila ndeka akatebe ako. Esimu evuddeko yokka. Kati nsaba kumpaako ku story ya Eva. Eva yava Dubai okujja wano afuna obuzibu. Yava Dubai kankweko story briefly ng'egyogenda okujja kuba yompa. Mpaako briefly. Nnyo nga okiwulira. Ngenda vuga nzijeko eyo. Tekirina buzibu. Kirina buzibu kubanga yompa kakati Eva muganda affe. I mean yali muganda affe omuto. Nga yasembayo mu maama tuli abaana 6. Abawala 5 omulenzi omu oyo Ivan. Kati Eva yali asembayo. Kati Eva okugenda kwe Dubai. Twali ffena tetukiriko nga family naye ebiseera ebyo abaana baali bagenda nnyo ku kyeyo. Era Eva yali akoma mu senior four nga agenda n'ayiriba yakolako ku sports betting n'akolako kuhamu kale ng'ayiriba bw'atyo naye nga mwana muto ng'era abeera ne bannabaana abo bamanyi emyaka. Kati ndowooza mu kulaba ennyo ng'abaana bagenda ebweru. Najja n'atugamba naye ayagala agenda Dubai ku kyeyo. Mama kyava amubuuza Eva onosobola ekyeyo? Gamba manyi baana bange ko Eva natofaayo ate n'ekyangeri gye baalimu ebyokutta abaana nnyo kwe ebiseera abaana bakale babonaabona balinga babonaabona nnyo. Mama n'amugamba gw'onoosobola tebakuttireyo. Kati Eva n'agamba maama nze nja kusobola njagala genda kubanga twali tupangisa ebiseera bye twali tupangisa. Twalinga tupangisa kale obulamu bwaffe bwonna tubadde tutukuze nga tupangisa.
kati mwezi ebiseera twali tulina wepangisa bayite Wannalongo ne Ssaalongo oyo maama wa Kato ne taata wa Kato essaawa eno muvudde wala nabo bataniyiva twakapangisayo emyaka 10 n'okusukka ginga 15 10 tosobola gibala naye nga ginga myaka 10 plus ewabakato Wannalongo ne Ssaalongo ekitebi kaakati Ive era twalingawo ffennaawo nga tupangisaawo era iwe tuva ne tugenda ne tuyiriba bwe tutyo nga omanya abaana tubeera ne singo maazo kaakati munnaaye naye ebiseera ebyo baali tebanaana okuzimba kikomera abaana bo twatuludde nabo nnyo era waliwo abapangisa abalala si ffeffeka abali abapangisa balina abapangisa bangi nga nabo bennyini babeerawo naffe abapangisa abalala ku kyalo kyekyo Kitebi mukwano Kitebi ng'ovudde wankulu ku kisaawe ku kisaawe odda ku Kitebi kakati munayiva nga gyaleeta ekyo ekiteeso yagenda akole ki akole era ensonga ze yatuwa zali akujja maama muki mu bupangisa naffe atuyambeko akole ki naye nze naye sibiriimu nnyo nga sibyendiko naye nga ye ne muganda wange gwenzirako nga bwaba byagala kale ate nze ebiseera ebyo nze yali asinga afunako kasente ate nze nina omutima ogugaba ennyo nti kale njagala nnyo famire yange omukodo era iva we yatulemerako ennyo nga tugamba baagala obukadde 9 oba nno obukadde tebwalina ku pasipooti kubeeza ku pasipooti zonna zimuwa yasooka n'akolayo ye n'ayiri ebibye ne bamubba ne muwayo emitwalo 6 era pasipooti yagijja n'eyo mbalala nti ndowooza yali alimugoberako ndowooza ebimanya ebya Uganda era nakwata obukadde nga 6 nyongezako yiva waliwo ne maama waffe gwe twewolako ssente omuto omuganda w'amaama the first process teyali nnyangu kyatwala ng'omwaka gumu n'ekitundu gyali gigenda na myaka ebiri iva n'agenda e Dubai yagenda ne munne bamuyita Diana olwatuuka e Dubai engeri gyokyali nti tebaali tebagendedde mu kampani okubonaabona kwali kungi ne babonaabona n'ebbanga eryawera kuba namalako akaseera nga mbaweereza nti nga mpeereza iva ssente eri basobole okubeera obulungi era awo eddeebaawo waliwo bbanga gye nagendamu awo nga mpeereza Western Union ne banneewuunyanya nnyo okulaba nga mpeereza ssente ate omuntu ali ebweru era ne mbagamba nti ono muganda wange mwagala ate alina waayita kati ffe tuli balokole munnange namaaso sigamba kika kyonna kuba abantu batukubidde nnyo mu bulokole naye omuntu okuvayo nga ye mulokole sigamba kika kyonna era n'akola n'atuuka ekiseera n'akola kinaafuna ssente naye we yafunira egwemegende yaddanga n'ajja n'atulabangako ebifaana n'addayo nemukugamba briefly alist ofune ku kifaananyi ekituufu yajjanga n'atulabako n'ajja n'addayo kale kisaa kituuka iva akomawo yali tanaba nakomawo n'alaganiza maama kyakomawo naye ayagala ttaka mukadde n'agezaako munoonyezaako asobole okukomawo asangewo ettaka eryo lyagambye naye we yadda mukadde n'amutwalayo yali amutudde ettaka iva oba n'atalisiima nange n'ambuuzaako nange namutwala waliwo n'emikwano gyaffe mingi nga omanyi abaana bankuba kiri abayagala buli kimu akole ki akigambeko munne munnaaye bakola ssente zaabwe ate zikola zibamenya era naffe twali tulina omumuleka bangi nabuuzaku bamama bange abato nebamulambuza amataka mangi kati ogwo omulundi gwe yakomawo jjukira ti yali netali nnyo mukwano gw'abano Bannaalongo naye nga jasti balandoodu fenga womubuuza landoodu n'okola ebiri kati ebyo ebiseera byonna iva bye yali eyo oyo omuvubuka yali amaze emyaka ng'enakolesatu katakola oyo kato nga asiiba wa maama we naye nga mufumbo naye nga ajje wa maama we n'asiiba kati kano iva ke yakomawo kirabika omuvubuka ono mu kujja ng'asiire wa nnyina ndowooza amusanga beebuuzaako jasti kubeera yali amumanyi kuba yali abaddewokko ng'amumanyi ng'omwana wa landoodu kati ndowooza gyamubuuza basimanyawo omumboozi we yakwata nga tosobola kumanya muntu zitambula ze nawankubadde abantu batugenda tugamba tetwafa kuiva nga famire twamulekerera tosobola kumanya bankwezibeta tosobola kumanya buli ntambula za muganda tosobola iva we yafunira omukwano nemuwungu fe twabitegeera naye twalabanga beebuuza ffe tutakifaako kiwulira kuba twali tetulina kyetusuubira twali tetukimanyi nti oba munnaye wanaabawo akabi era munaaye ndowooza ne baswikinga numbers iva waddayo teyagula na ttaka waddayo e Dubai kubanga obudde bwali bumuyiseeko n'agamba nkazitwali yali aŋŋambye azina emitwalo 3 kuba yali ayagaliddaga ettaka nga lyakyapa nga ffe waatugambye nga famire
era ntumutwala ku mataka gonna ng'akyetegereza nga malungi naye nga ndowooza akyalina second thought. Iva bw'atyo ndowooza n'agenda okuddayo e Dubai kuba yagamba ajja kugula ng'akomyewo. Kati ndowooza agenda kuno okuddayo nga bakwataganye ne Kato. Kati ndowooza wakati ng'ali e Dubai ne bakwatagana ne babeera nga boogera era ndowooza naye n'amwebuuza ku kubya ettaka. Kati ebyo mbikunyumiza ffe tutamanya bye tulowooza nti kati bye byaliwo kubanga okutunulira ku byavaamu kubanga yeeyuka engeri gye yasinkanamu Kato. Like okubeera so close kale kyentegeeza. Tuba tuli awo nga wayitawo ebbanga ttini nga Bakato bagamba bagenda kukyalira Eva. Kato ne muganda we Ttendo oyo Naalongo ne Ssaalongo balina abaana 4. Balinamu abalongo 2 Kato ne Waswa ne babeeramu n'omuvubuka gwe bayita Mabirizi gwe tuwulira ataddemu nnyo ssente Kondo naye. Ebyo kati just nkubbirako bubbizi nga sinatuuka eriwala. Then n'akakawala Kattenda akasembayo balina abalenzi 3 n'omuwala omuttenda. Kati tuba tuli awo nga omanyi banneiba landiroodi waabwe waffe ate ne Naalongo twali tutandisa okwogera naye nga tuwulira nti Ttendo naani ne Kato bagenda kyayira Eva Dubai. Ate ebiseera ebyo embeera yali nsiriye waffe mbi nnyo nga bagenda mukyalira bo bali Kato awo yali atandise okukola awo yali tannaba kati awo nga Eva agamba mbu Kato bagenda kujja kundabako kale nga ffe tetwalaga balandiroodi nti kituluma naye ate kyatuluma eno munda nga famire kubanga Eva yoke yali yabigamba okutunako omukufe kati ate Joyce yali akamala omwegayirira nga Joyce ayagala kukola Eva oyo n'atugamba e Dubai wadulo twamugezangako mugamba nga tugamba eno waliyo eno temusobolayo eno nze asobolayo Joyce n'amugamba ntimugamba nga Eva gwe ng'osoboddeyo ffe tuli bakulu bulooza ffe tusobola kusobolayo kati nga bwe tumugamba atubuzaabuza kati Joyce ne kimunyiiza engeri gy'ajja ng'amugamba ate n'alaba nga bakola kyagenda ate tetwanyiga twemulugunyiza eno nga mu famire n'olwokuba embeera engeri gyali embi ate nga Neiva yali akimanyira yatugamba engeri mmwe gye mutalina bulungi ssente ebintu mubireke Naalongo ajja kukola ajja kundeetera pozi maama yamuweerezayo amatooke n'ebinyeebwa. Kati bano Bakato nga ani abataddemu ssente ezigenda e Dubai olaba Eva teryamanyi kakati munnange ng'olunaku nga Ttendo ajjandaga ne passport Ttendo ne passport yagifunako ogwo omulundi yali agenda ekyalira Eva ye Kato olwedde yali alina kuba twali twawulyako nga Naalongo yatugamba Kato ekyo kyamulema yaliko e Dubai nekimulema nadda kwe kutuula bwatya ebbanga eryo eddene. Kati munnange nga basituka bagenda era ebyo ebiseera Naalongo nga yakwakwatagana nnyo ne Eva ali we yagendera awo ng'ate atandise okukwatagana ne bano kati nze n'endowooza bakwatagana nabo lwakuba nali namugambako nti Naalongo ne mukadde bakwatagana ebyala neiba era abantu abakulu ekitakifaako kati we bagenda e Dubai nga maama akubira Eva yakubanga kuba mukadde gy'amasimu tabimanyiyo nga Eva akuba nga maama amubuuza Eva kakati ngo maama yawulira nga twemulugunya ffe ng'abaana amugamba kakati basiranyi ate Ttendo bazzeeyo naye kati oyo nga mufumbo osula wa n'omwana w'abandi omufumbo Eva kwe kugamba mukadde jjukira ffe Eva yatugamba abeera mu Aleyini mbu simanya wala nnyo ne Dubai ffe tutambulangako ate Eva bujja tugamba Aleyini eri wala nnyo ne Dubai kati Eva maama gy'amubuuza Eva Kato osula otya naye nga mufumbo ko Eva maama Kato yalina gy'asula mu banne yaliko eno ekyo nekimulema nze nsula ne Ttendo kati oba awulira ekyo nekituluma nnyo ne Joyce naye amulugunya nagamba naye maama muneegayira wano Eva ate siŋŋende muwoleza engoye kuba twawulira nti Eva apangisa ennyumba yakakadde kamu n'emitwalo 4 omwezi ate nga n'abaana batuddirako abeeyo afuna ssente kuba yali kapu yagenzeko ngaeriko kale ng'afunako koku ssente kati engeri gye twali tutagala mumuleekanya kuba ebiseera ebyo yali ng'atandise n'otubulookinga nga tubaako kye tumugamba oba ne twemulugunya ng'atubulookinga ate n'ekirala yali yafuna omutwe nga gumuluma nga tetwagala mumuleekanya nga tulimu ekyobutatubulookinga naddala ekyokuddamu omulumya omutwe tetwagala tumwegendereza obutamulwaza kati nga tetumubuuza nnyo ate nekiranga yali ebweru kati nga tetulinamu kwatambula abawe kasente atuwe kasente kuba wuyo yali yekyangacanga watubulokinga watukola kakati mukadde teyali ndima amugamba omwana oyo omufuga osula naye lwaki ko Eva nti oyo asula mu banne eri e Dubai esula ne Ttendo kati nganze
agattagatta amangu kuba maama ye talimanyi kyeva ngamba maama oyo Eva naawe alimba kati ayagala kuŋŋamba nti bava akimanya mwala eyinyizaakako paka eddubayi buli kanaku era kyenava mubuuza mu message nga amaze okwogera ne maama nemubuuza Eva kyogamba ova mwala eyinyi buli kanaku n'ogenda ne musinkana kati oŋŋamba laba buli kanaku mwekubisa ebifaananyi ku sitasi ko Eva nange bandeeseko ne Dubai nze lwawo n'okujjayo beera busy bandeeseko eno nembeerako nabo naye nga Joyce yali yatugamba Joyce yali yamubuuzaako kwoyo omuvubuka nga laatijja kwa Joyce yali nga mukwano gwa Eva bwe Eva n'agamba Joyce oyo abo naye baleke Tendo yali ankwanira kato naye neŋŋaana naye tuli bamukwano era mbu Eva n'agamba Joyce nti Tendo yali akwana anyway ne Joyce n'abeekaawo ate nenge Eva yali atwejjeeko katwogeranga famire naye nga twagala nnyo okukola ki kumulaga kuba twalowooza nti wetunaamulaga ennyo ntumulimirako twagala bya bugagga bye n'okuba nti twaga tumwagalako sente kuba Ivroid yali atandise okukola kuba twalina ettaka ebuloba mukadde alinayo ettaka nga twamwegayira ddalizindemu Eva nga yagaana era neŋŋamba mukadde okukakkanya embeera neŋŋamba mukadde nedda mukadde omwana no katumuleka azimba ekintu ekike kubanga maanyi ge abaana babonaabonera eyo Eva muwulira nsi batugamba simanya batabani ba Falawo simanya entuuyo ebbugulu muleka akole ekiki kasi tolina ettaka lyoteekola ki era Eva n'agamba mukadde nze nja kuzimbira eyo ojja ewange naye nze sigenda kubanga ettaka engeri gye baliteeka mu mannya gange kati ndowooza kyalinga atya naye olwokuba nti okuteeka mu mannya ago baalaba nga nze mu famire sisobola kwefuula baddewo nnyo ku lwa famire era ne mugaa Eva n'ebitundu n'ebyapa byogirira mukadde yabirina sisobola naye niwe nze nagenda okulanga kuba nze mu famire nze nkonectinga nnyo mangu obwongo bwange bukutokota mangu nsobola okukwata ekintu epula naye nze gwolaba seeralira zubeeta nze nsobola okuba nga njoza wano ekintu wano oba nga nina byenkola omuntu n'ayitawo awo naye nga nina kyenkyakola n'ekimalira oli najja n'ambuuza waliwo ayisewa ne mugaa namulabi kati ate ng'abalala ng'ate omuntu oyo ayinza okuza mulwadde si kintu tekiriiko nsobola okuba nga atali ku kintu naye mba kiriko kati Eva akomawo ddi e Uganda okufa kwa Eva kakati Eva ebyo byonna mbadde njala kuyiteko wano ono kati we yamuleetera eno n'agula ennyumba nga tetumanyi Eva ebava e Dubai ne bakwatagana kati ogwo omwaka Eva gwadda jjukira luli yagenda ffe twakoma omulaba nga tetumanyi nti bakwatagana bwe baamala okukwatagana kato n'agenda n'amukyalira kati agenda okudda Eva agenda okudda Uganda nga Eva yakyuka dda kati olwo Eva bajja bakati abamaze omukyalira ebweru kirabika bwe yamuleeta eno kati yaleeta Eva eno ekakiri nebagula ettaka kuba Eva kolo lwakomawo yali mukambwemu nga yakyukira ddala era ne bajja bagula ettaka nga tetumanyise eby'ettaka twabitegeera tuzze kusenguka eno Eva yatugamba anti and briefing I'll tell you that story Eva yatugamba later on nga wavuzeyo gwali wabula yatugamba wiiki eno olwo no batugulire ne mu nnyumba saalo nga tubanja emyezi ena natugamba wiiki ejja musenguka era n'okujja eno awo bakatu be bakola kye batuleeta era twewuunya nnyo naye ne twagala ate nnyo kati kubanga ne twalaba munnayeffe ku nnyumba etali mpande ne tusanyuka ne twongera okwagala bakato ne famire naye engeri gye kiri nti yali amuwadde ssente zikufa nga ffe twamanya lya ssente mmeka ate twayingira buyingizi kwebaka yamuwanga n'azimbe kato n'azimba tetwakanya na kubuuliriza kato yazimba ennyumba weeri wano teyaggwa tusula mu ddiiro ekifaananyi lwakuba nti essimu yange byonna byayise ebintu ebyonna dakyusiza esimba bati bangambye essimu yadde entawaani muliika naye ebifaananyi byonna byonna esifo babina baani nsobola okisaba abantu ne babimpa ennyumba birina ku snapchat kuba snapchat wokyusa essimu ekyusa bifaananyi kati munnange nga Eva bazimba nnyumba eno nga tetumanyi ffe twajja buzi era ino twajja mu gwakusatu olwo nno kato ng'afunye omulimu yagufunaawo nga omulimu yagufunaawo mu January omwaka kato tannaweza na mwaka emulago eyo akola mulago okuwulira akola mulago mu account department sente era nze ebiseera byeyafunira omulimu nagendangako ewa bannaalonga engeri gye twali mu kikomera ekimu ebiseera bye baali bazinga ekikomera nensanga nga kato ng'abeera ng'abala sente nga mpitirivu kompyuta ng'abeera azitaalinga kuba nze manyinya ebintu bya kompyuta era ne mugamba nfunireko ku mulimu ne webakyo ntonfunidde mulago anything to do with administration nangamba jafuna naye nalaba nga bintu byakola ng'abeera mu kubala sente kutaalinga sente kwa accounts and auditing nemanya nti ekifo kyali muzikitini ate ebyo ebiseera yaguliramu emmotoka kati tugenda okujja eno nga tulaba lwedi yazimbye eddaka lina kati ate abazimbi bajja batugamba kalina agizimbidde emyezi 5
tebali okwo nga tubuuza ne bazadde nga tugamba ennyumba yakata twakagitandika twagisooka naye eya Eva naye eya Eva katwayagala asooka amala ebiri bateesa ne munne kati munaye we twajja wano nga tusangawo erasi z'ennyumba biki kati buli kye twagamba nga Eva ati wamunaye Eva kino kyetaaga okugira nga Eva atugamba kinnange yali amutuma kinnange nga tugamba ebyo katajja bimala ebyo katajja bimala era lumu kubanga ennyumba eno enkuba yali etonya n'atugamba kato yansabyeyo $1,000,000 naye ngenda kujja nazo mu Septemba ow'omwaka guno gwe yakumyewo kuba yali agambye nti agenda kujja nga program yesinga yali agenda ebyembaga byali tebinaakugira naye yasooka n'atugamba baakomawo guno mwaka agenda kujja n'essente ezisereka ennyumba ate era n'atugamba yetukwata ku nnyumba ye yajja gyemaliriza lukato okiwulira era waliwo yanga Maureen ebisooka obireke kato asooka amaliriza ebirye kati ajja kumala buli kimu ekiri awo ffe nga tetulinawo yadde n'akagamba nti oba Eva alina sente zawa kato zeyajja mu bbanka ne bateesa nti oba bamale wano kati juzi awo Eva nga tugamba maama yali alina Dubai nga tugamba maama neewola ebbanja yali yasirika ndowooza ebbanja lirimutuulamu awo nga wajja n'atugamba maama neewola ebbanja nina stress olwo nga takyatuwa na ssente kale yadde yalinga atuwaawaayo naye nga kuba olina okutuwaawaayo tewali ate ng'alwala nga yafuna ne pressure ndowooza olw'ebbanja nga tugamba nyina ebbanja ddene naye maama nsonyiwa mugira mukola ki mukwasaganya ninosasula n'ennyumba kuba Eva yali aganya obulamu obw'ebbeeyi kiwulira kakati munnaye tuba tuli awo nga tugamba ogw'omwenda guno omwaka kati agenda kukola embaga nga naffe tubiwulira kuno ku kyalo era nga tugamba agenda kukomawo y'omu ku bagenda ogaba ekimuli ewa mukazi wa kato n'emperekeze ffe tetwabifaako olw'ensonga twali tulowooza munnaye twafuuka baaluganda ne famire era olwali olwo nga Eva akola ki n'okudda tetwama yali yatugambako naye bino ebyokudda mbu ku kisaawe tumunone ebyo nga tebikyaliwo nga bali bebakola ki bebabikwasaganya era tugenda okuwira nga wayiseewo na wiiki emu nti Eva abadde abeera wa bannaabwe bwe yakomawo dda naye ndowooza mu kumalaawo emikolo omutima gwamuluma ndowooza Katonda ng'akimanyi oba anaafa mbu n'abakaabira n'abagamba musooke mutwaleko ewa maama baali bava mu kwanjula kati gwe omulundi Eva gwe yasooka okulaba ku nnyumba gye yazimba yali yakoma kugula ttaka ne kato luli jjukira bwe yajja atuukira abakato kati ndowooza baba bava kwanjula okwanjula kwaliyo nga 21 Septemba Eva yakomawo mbu nga 9 baliina yabo yakomawo guno omwezi gwa Septemba banga mika baliina abumbe kati ebyokukomawo kwe byakato manyi oba ffe tetwamanyaako twawulira naffe buli yaddadda yakomawo dda anyway gye baali bava kuba kati ate ebiseera nali nvuddeyo nga ngenze mu kibuga kuyiiya nagenda mu kibuga nteterenga maama akasente yadde sikola kati Eva mbu badda abagamba banne kang'endeko ewa maama Jane mulabeko kati wajja n'ajja n'alaba ennyumba y'eno oba ekyamukaabya kuba mukadde atugamba mbu yakaaba bwe n'amukaliza n'amubuuza Eva okaabira ki kati engeri baali balina gye baaliwo nga bamutunuulidde kyava agamba mukadde oba oliawo essanyu jjukira ennyumba ya Eva eno ndeeri kale etukale bwebunamuze kugira kuba buli muntu ajja n'agiraba agamba Eva ennyumba erabika yamukaaba kati embeera yeetaaga gwe nawe n'obirabako nga sinzaali eyogeredde munnange wano we waggwa ne bagenda ne bakola endaga era nga kwali Eva naye ffe tyatugamba nti agenda ne bakato yali yatugamba nja kuyitirako ne Zanzibar affe netulowooza oba Zanzibar oba agendayo na boyfriend gwe tutamanyi tetumanyi kuba naffe twali twebuze Zanzibar agenda kukolayo kati embaga etuuka nga 28 mukadde ava eno mukyalo Eva yamutindikira tunzi nga bagenda babeera ku mbaga nze saasobola nali nafuna 28 ogw'okumeka wangi 28 ogw'omwenda sweet kati nze jjukira nali awo nfunye embiro ndowooza kyekyo kyedukira era saagenda ku mikolo gyabwe ali naye nfuna na ssente bulungi si mu bubi nejja kuge mazima kakati bamukadde ye n'agenda kati mukadde agenda okudda kuba yatuukira ngeri ewa maama wange omuto gye nali mbeera ekabowa kali natugamba Eva yaŋŋambye agenda Zanzibar ne bakato jjukira nga yakitugambako ebweru naye nga tumanyi baani bagenda nabo nze kyenva nkibuzaabuza omanyi saagala bintu byakwesitresa saagala bintu byakunoonyeza nnyo byesimanyi eva ngamba mukadde agenda ne bakato muhane mundu konze kugamba mukadde alabika okuba kato yabataddemu ssente ng'emperekeze nenkijjawo mu ngeri eyo ate n'engeri kato gyali afunye ssente kumukumu kuba we yali aguze n'emmotoka ey'okubiri nga kato ng'alina ssente embaga ya kato kibe kyolina omumanya yaliko ssente empya n'enkadde
ate nga ne kalina nazimbidde emyezi bwezi kati nga buli kimu tulaba kijja kusoboka mu maaso ga Kato oba tugamba nti atutte emperekeze nze nga sijja kyewuunya kati embaga yaggwanga 28 29 ne bagenda ejazi netutandika okulaba statuses mande nendaba status nga bakutte mu mufudu ne bali mazzi ameeri nze nendabira dda mbu tufuko bagenda nalabira dda nga bali bweru kubanga ebyo ebifo siramanko mu Uganda n'olwokubiri ne lubeerawo era nga twogera naye olwokubiri Eva yankubiramu akasimu nangamba Maureen nina kye nkugamba Julia nangamba Maureen nina kye nkugamba nemugamba Eva ngamba nangamba abantu bajja naye yali bakubanza enjogeza maanyi yali ayogera nga ali wansi so down nangamba abantu bajja naye nja kugamba kati engeri twali mu kali ako butayagala mumulekanya mukwata mpola nemugamba kale maama ate ebiseera nze nga mutana maama kale maama maliriza okomewo era namusaba kuko ne kungoye ez'okwambala nazikawo manya nze erina lina emyokwogera eco okay eco Peacock. The Lane soldiers are in place. The Lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kile cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba ECOP. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye nanti chemberere ikungaye twakola ngabo twakola ngamuto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeira bantu angasigala abakaira abeire ezira kanu angasigala kilo ya sukali omutigo asigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo wa sukali ero komegereza ngo ize na sigala membo ko Daniel. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Kati kulwokunanga 3 nakera kumacha kulaba status yengeriko mukama akwebaza kubanga okukeseza kati kusawa mwenda nga 3 kulwokuna ogwa October bankubire simu bannalo batugamba nti Eva afudde atulira kosa akajaga okali kandi nnyo kubanga ngambye mbere brief kwaisiwa bubi nnyo era information gye bali bayina Eva yafuddemu yekka abadde maaso nga tatuje mu city driver niyekanga Eva nayitamu n'agwa n'afa bana balanga batwala mu ddwaliro bali bubi information yaliwo omulambo gwa Eva tegunnatuuka edde nnyo eyo nga bimaze saasaana buli wamu abaana b'e Dubai batandika obanja ebifaananyi ffe twali tetubirinako nga family muli maziga gammwe abaana b'e Dubai nga batandika obanja ebifaananyi abakola accident nga baagala ebyasimu kati fate family twali tetunalaba ebyo nenge gye twali tuli mu shock ulira ate ne bano we bajja eno bano basaalo jjukira nga tebannakujja Eva ng'afudde batuka ne bakuma eri olumbi era abantu baatugamba ab'ekite ewaani wannaalongo baleeta gundi nga ffe tebannatubikira basooka ne bakuma olumbi naalongo ng'akuma olumbe ngaani yazijeyo naffe ffenna betwebuuza ebyo then anti ndowooza bali baatuka ndowooza ku level etutegeerera. You get my point. Kati batuka ne batutegeera outside the box nga ffe tukimanyi. So nze kati ate enveeri nzija wano ate nga bamaze obwedde okulanga nti Eva alina olumbe gwenda kubeera wali bo nga bamaze dde okukola program yaabwe kati wenzija ne babagamba nzije nawo ne balyoka bajja ekirenge era bwe bajja eno ne batandikirawo okwewa buli kimu ne bakola buli kimu kubanga ate ffe tetwalewuunya kuba twali tumanyi olwedde balina sente ate n'engeri gye twali famire awo nga tetunnaba kutegeera nti waliwo era nga tubakwata bulungi olwo mayiti tennajja n'abantu abajja wano be baatubuusa naddala abaana b'e Dubai nze baŋŋamba ngaleeta ebifaananyi maze ndowooza mbafaako nga nze ndowooza baagala biteeka ku TikTok kati abantu bajja wano batugamba twagala bifaananyi bya simu awo nno we tubanga baddamu engulu nkubira kato nze nakubira kato simu nga mpulira ng'eri mu Uganda
naye nesirikako nendowooza engeri gyeri East Africa kisoboka era kati ne tumulemekerako nnyo atuwa ebifaananyi n'atuweereza bokisi ya Mulambe yafinga kiwulira teyabaweereza bifaananyi bya accident tebalina kati naguno kwakati waliwo ekifaananyi ekimo kya accident yabagamba Eva bwe yava mu mmotoka yafiirawo olwo tuli ku information y'abannaalongo kubanga Katube yabagamba olwo tuli ku information eyo nga yatugamba Eva yayita mu gundi yali maaso nga tasibye mu city n'ayitamu n'agwa n'afiirawo abalala ne babatwala mu ddwaliro nga driver olwo atomedde oba nga bamutomedde driver mbu yeekanga ebyo byonna y'ensonga lwaki twavayo ne mawulire kubanga twagala Kato atubuulire yatutte mu kkooti tetugenda kusigala tubuuza ekyo kuba teyatulekera option era information yaliwo tebwagenda bugira ate nga information egenda ekyuka olwo bannaalongo ne bakyusaamu information ate baali basumagira ate ne bakolaki olwo nga ne kati tannabakujja kati Kato bajja okujjukira omulambo Eva yafanga 3 bugenda okukeera ku makya awo ssaawa ng'oba ssaawa zaalinga 7-6 ngolo program zikyuse batugamba omulambo gukoma gujja ekiro nga 4 ontegeera Eva yafa ggulo then abo batugamba olunaalonga nti be batuwanga munayo information ngolo Kato yeefudde ye ali e Zanzibar okitegeera yeefudde ali e Zanzibar ate no naalongo batugamba nti bali bubi nnyo ate no batugamba nti omulambo gutuuka ate no batugamba nti ate tendo yaguleeta ate jjukira ate no naffe ebyo nate twasooka bbira batugamba nga bali bubi bali mu malwaliro ate batugamba bajja n'omulambo ate ng'ebyo naffe tetubiraba nga tetubibabuuza ebyo natubibuuza wano nga tuzza engulu kuba twali twawunga tebatusaana kyetukola nga era abantu abaali bategeeramuko munnaale abaali soba be bageza nkotulabula naye ndowooza Katonda yakikola ng'ekigenderere ne tuteekalakasa kuba tuba kwekalakasa Eva oyo bandibadde balina be bamutereka okubuzaabuza ekintu kino naye ndowooza n'obukakamu muno n'okuwunga kwatuyambako ne basobola okuleeta omulambo ogwo amangu tubakwate bulungi kati munnange kutemya kuzibula ng'omulambo nga gutuuse era bagenda bagunonya era bba bali ku airport ezo saaliyo nali wano bo bakunyumiza akacyankano kaali kangi kiri twali tumanyi bo bali bubi ate ab'oku airport okusinzira emboozi evaayo batugamba bali bajja n'ebikokokoko ne KFC n'omulambo okugufuna ku nnyonyi tegwaviira ku nnyonyi bababuzaabuzaao bagenda okulaba ng'omulambo guzze ku kago era mu bantu Kato be yagenda nabo mwalimu omusajja wa Seemaali ate ng'alina n'empingu ng'empingu agenda kukwata kimayiti wangi ng'empingu egenda kukwata mayiti ndowooza yali oze kutiisatiisa bano kuba bano bagenda tebabasuubira ku kisaawe jjukira Kato yagamba Baivani mbu jazze ku bisiizi nga mulambo ne bamugamba era n'abuza Baivani ate Kato yajjaddiye Uganda ali obubi okitegeera naffe gye twagala okumanya era nze kooti njesunze nze njagala bagende bantwala okunsiba Kato ye yalinnya n'asooka e Uganda ajja receiving omulambo oba yajja ne mayiti ate yatugamba mbu yali yazze dda yali mu ddwaliro omuyi yali buye yali ategeeramu ate kati atugamba Tendo yajja ne mayiti ate Tendo baalitegeramu ayinako obuvune bwonna ku mubiri ate ab'okusaaye batugamba ab'okusaaye batugamba Kato wajja ndowooza oba ye yayanguwa okujja oba ye already yali mu Uganda tetumanyi ng'omukazi ate bwajja omukazi batugamba yavaamu eggumba wano naalongo yatugamba abeekakiri kubanga Baivani bakuba essimu ne batugamba olutalo luli eno bantu tebalina bipapula ate adduse yeekwese ndowooza nga Kato bali mukola ku bipapula kubuzaabuza bano ab'oku kisaawe kati nze nzija mbigamba bannaalongo kubanga ebintu ebimu nabigambanga bannaalongo nga sinategeera nnyo kiriwo kati naalongo atugamba Kati agenze kuddusa mukazi we mu ddwaliro eggumba lyafudde mama Uma ali bubi ate ab'okusaawe jjukira nze byonna nali sibimanyi tetwamanyi leeta lwo ab'okusaawe batugamba omukazi yalimu nga mulamu bulungi nga banywa ne ziwayini yajja ne ziwayini ne bajja n'ebyokunywa ne KFC ne bewa ne zihaaga n'atuuza wali bbawe n'alya kati nze ne Kakiri batufiidinga byala nga neri ku kisaawe olutalo lwennyini olwo nno nga ne Ivan bamuwona era ffe twaliyo ne Kakiri ng'olutalo lubadde lw'amannyo Ivan kesi kino ekibokisi yakirabako yakikubako ku kifaananyi yakiraba ebokisi n'akato gyatukubira ekifaananyi naye Ivan wali baali tebasobola kuba ebifaananyi baali mu lutalo lunene
box eyo byonna bakati balina kwebiri byonna ayimiri ba SB4 box mwajira bagitwala eke kakiri oba bamuyisa mu funeral service. Ivan yalemerako nga bo baagala postmortem. Jukira Eva bamuleta takoze postmortem. Eva bamuleta taliko yadde n'ebbaluwa. Eyo embadde nkugiraawo. Okiwulira? Omwana twamujja ku kisaawe naye nga taliiko bintu biraga kyavudde Zanzibar. Ffe baatugamba nakati nakuno gwakaya boogera naye papula lyatute ku kooti. Weebale nnyo. Naye ipapula lyatute ku kooti bye twawulidde nti biri original. Byonna kati byonna baatugambye ku kooti wali ipapula byonna biraga biri original. Byatuma wano kuba twamusaba ipapula ebyo n'atugamba taliina. Kiwulira? Era postmortem yakolebwa wano Uganda. Pozi nga abasawo banaabaliisa ne beegaana. Okiwulira maama? Okiwulira? Katonda alyoka ajja wano kubanga yajja wano nga musunguwavu. Olwokuba baali bagudde mu ddiiru yaabwe. Najja wano n'alyoka agamba abantu bonna baaliwo awo w'ekyalo kyonna kinjulira abaaliwo mu kuziika ekiro. N'ayimirawo n'agamba mmwe siranko famire nkopinga eno. Bantu mmwe mumbonyaabonyeza mumanyi sente ze ntadde mu muntu wammwe. Mbayambye mbaletedde omuntu wammwe nga simusaleko yadde. Simutute simaya mu postmortem kumujja mu byenda. Naye oyo Ivan yaani ajja n'ammanyira ati kati kaba musale. Ekisooka muli baavu temunagula yadde n'ekintu ekintu ebisobola yadde n'ogula egundi esefulya y'obuugi. Temunagula yadde ne muwogo. Oyo Ivan talina yadde n'omusipi ogw'okusibamu ayogera ngaani. Kale yatukudaaliraawo. Yabyogera wano nga ne bazadde be weebali. N'abantu baaliwo lwakuba nze kwolwo ngeri gye nali mpunze neetonda bwetonze era abantu ne baŋŋamba Maureen oli musiru. Nsonyiwamu kati nnyo kwatiramu. Layira, endagala zino nga zikaze bannaaye mwazirese kola ki? Maama, Layira, endagala ezo maama si yazirese. Zonna zikalidde mu kasana bannange. Maama nsonyiwa. Nsonyiwa nnyabo. Kiwulira? Kati ojjukira abantu edde balina obusungu bwabwe tebalaba ku bifaananyi byaki? Ate bo nga baategedde dda amazima kati ate balaba katajja atulangidde wano bwavu ate balaba neetonda abantu bantabukira ne baŋŋamba Maureen weetondera otya omuntu abakudaalidde n'abagamba muli baavu era abantu ne baŋŋamba yes kituufu ebyo ebintu alina obikola kuba omwana afiiridde mu ngalo zaabwe abantu nabo balinga abaliko ekintu kale nga balinga oba baliko omuzimu ogubatuddeko nga gubaga munoonyereze ffe twali twawunze naye nga bambi bba abantu buli kimu bakiraba awo nno nga abantu batusansala ndo tugamba tuyite bannamawulire ffe n'okuyita bannamawulire bamala kuyitawo weeks genda obikebera zibeda ku SB4 ffe okugenda mu bannamawulire kubanga twagenda ku poliisi ne tuloopa entebe okiwulira aba Ivan baalopa ne tugenda ku CIP era waliwo olwatukubira n'essimu waliwo MP simumanyi oba ya Hassan oba yaani n'atugamba ofiisi ya Balamu yategedde ku bintu ebyo batwetaaga ne tusituka wano jjukira nze saalimu kubaaloopa nagenda bugenzi mawulire nga ndaba ebintu bino kuwamu naye nagambye ezo ekintu nsobola okiraba nekiconnectinga nga ndaba kigenda kutufuukira ekizibu kubanga bano abagenda ku saidi abaana babateekamu entiisa ne bagamba mu kukuteebi n'ebintu birimu abanene kateekamu ssente tukole ekintu kyaffe mpola mukwano nze neŋŋaana nenkubira ba SB4 n'abakukidde n'abasipaaka ne NTV eyo yennyini erina amawulire gaffe lwakwayagaano gafulumya tetumanyi oba katubamujja baliisa tetumanyi NTV yes NTV NTV twagiyita yajjako wano buli omu abaana ne bagenda byonna ebirina NTV neteekawo condition buye tefulumya kintu nga waliwo abalala bakifulumizza ne tubeegayirira abantu abo kuba ffe SB4 yatuwa soroti ne tubeegayirira jjukira NTV yagenda okujja ngoyede tugyegayidde tukooye soroti nze nga omumanyi nze era ndowooza ajja kundaba oko soroti bwe yajja kuba nze nagamba siina n'omu gwe mamawulire okugjako TikTok omanyira yonna nagimaze mu mutima mulungi kuba nategedde ebibyo baŋŋambye tujja kufiiramu na bizibu byereere kiwulira naye nze nabadde ready okuwa buli muntu yenna ekiriwo kubanga nze mmanyi njogera mazima ate njagala bwenkanya n'abaana ba TikTok batuko tusondera ssente zibeda nenkaba amaziga nga nebuuza lwaki tima tusondera ssente nga njagala bwenkanya naye olwokuba nali sina kyakkola abantu bajja mu inbox yange nanga Maureen sente toziganda kasita sigwazisabye era ssente z'abaana ba TikTok nzitya nozikwatako zikyaliyo ku akawunti kiwulira kuba nze nali njagala bwenkanya ate ebigambo byabadde ninjawo timo we yabiviiriddemu
Nzekola ebigambo byabadde bingi banjaginze nzekola abanjogeredde ebigambo. Nebaza Mukama ogenza okunkubira nga depression mbadde depressed for those 3 last days. Mbadde depressed nnyo nga nesimba ginzijjako nga ndi mukojjusa lwaki nagenda kwega abanjogera ebigambo bingi naddala aba family kuba nabo baatya kale engeri timo gyali abivuddemu ate n'abaana amu ne bavaayo ne bakola ki naye kale ne boogera mbu twali abiki timu yabivaamu naye era naye yazanya paati esijja mmugira naye timu okubivaamu yasooka kunsaba nnamba ya katuni esaalongo naye nze saamujajinga naye simanyi lwaki yasooka zinsaba agenda okola nga ate yakaaba tebaasaamujaji nalaba akaaba nga gamba bamutiisiza bibuke era nenkubirako SD4 nanga murini wapapa nnyo genda mbaana ba TikTok wandikoze eki wandigumiikirizaako netonda buli muntu yenna yannenya baali batuufu era neneetonda naye olwokuba nti gwe mbadde nkumanyi ate nze nti nkundabyeko ng'olwanirira abantu nze zibeda kuva dda nkumanyi naddala emizannyo gyongiraba era nsonyiwa obutakutegeererawo mbambi mbadde situubira nti ononkubira kakati walabako ku mayiti ya Eva nze omu ku baamunaaza ffenna baganda baffe bannayenze gwe mulaba nti omulambo naye kuolwo olunaku twaguma ffenna kale olwalaba kuba twali tetukikiriza nti afudde nga twagala tulabe baddala afudde Eva yajja musaleko okutu Eva yajja enviri tekuli ebifaananyi byombi yina byo munda bikusindikira yajja musaleko okutu nakozesa Snapchat simanyi oba onosobola okulaba ku mulambo njabbira banzi sinzi sitya mirambo naye bino byonalaba ng'ebiringa gaamu oyo postmortem tetwamukugize namulaba bamaze okutu kuno bakusala tebannamukola postmortem okutu kwali tekuliiko era abaana bo airport oba baatuka bano aba postmortem basooka ne bagamba family musooke mulabe omuntu wammwe nga tetunnamukwatako Eva yajjanga wano wabooteevu ng'alinga gwe bakubye ku kinjuba gwe basindise ku kisenge era ebyo byonna Ivan abyogera interview wa wali waboota wangi wa wali waboota eno ku mutwe naye Ivan yamaana abyaba kuba bagenda okubikula akawanga kana Ivan yali eri mu postmortem of course era kalaba ebintu side ne side naye ng'abaana baamulaba waliyo abaana nga 6 abava ku saidi yaffe mwalimu mikwano gya Eva mwalimu omwana kojja waffe tumwita ffe kojja mwalimu Aleni sister waffe mwalimu Ivan ne mikwano gya Eva abaana balinga oba baliko ekintu ekibagamba mulemereeko ekiwulira nga bagamba nti oba omuzimu gwerwanirira ate tebeeza bino byonna ebintu byagwawo nga naffe tetumanyi nti lwaki tubikola ate ne bakatubalayi tebakikkiriza nti nno tubaguddemu naguno ogwaka tebannakikkiriza kuba baali bamanyi famire yaffe eri awo nfunzibu engeri gye twali tubagondera ennyo nga tubawa nnyo byebisago byokka mayiti bye yalina batuzimbira ennyumba nga postmortem tennaba kutukokka na kubootaboota kwa mutwe bamusala neno ku kisambi we twamunaga wali olabyeko omuntu nga agudde ku accident naye nga sikini yonna erikkirira nga tewaliwo yadde n'akalabyamu akagizeeko wano naye nga babagamba naye nga bamusaze bamusala wano ku luba ne bamuggyako okutu then eno ku kisambi waliwo abantu be basala nga woolaba banasala ku watermelon bagire balabe kati nenyo just kaali kakaati naye kakaati ako ffe twakalaba wano naye waliwo omwana eyaloota ekirooto omwana mukamuganda affe omwana tetumumanyi nnyo Ivan yakamukwana kale ffe twakamumanya nti agenda kuba mulamu waffe ate naye Eva yitamumanyi naye omuwala oyo ajja aloota ekirooto ebirooto bibadde nga bingi nga baloota naye omuwala ayogera ebigambo nga Eva we yali ate ng'omuwala oyo teyaliwo nga tunaaga Eva omuwala oyo teyali anywhere naye nga wadescribinga omwana oli bwe baamusala era nalabyeko Ivan ng'agamba obulago mwalimu enkwagulo of course mwalimu enkwagulo enemabega wano nga bwe banakwagula n'obugalo buno bwali kati nga bwe banakulula nga we banamala okutta oba ne bakukulula kirabika baamukulula ng'ondaba obugalo buno bwankulaga entya buno obuntu obugatta engalo bujoint bwali buliko okukulula okwo bakuyita batya okwo enkwagulo nga bwe banakulula ku seminti n'okulubuka n'okulubuka olwala olumu terwalimu olw'ekigero oba era Ivan agamba bba abali mu postmortem nti n'olulimi lwennyini lwali lusaleko kiwulira
balimu eddoge wa Nalongo. Ngenda kulaga omuntu agudde ku accident mu mbeera eyo nga Kato wagamba. At least omuntu endabirwamu zikufumita. Kubanga ate ekirungi yatugamba nti Eva omutwe gwalemera mu ndabirwamu. Ne gulemera mu ndabirwamu ne gukupeena omutwe akawanga ne kagwamu okutu ne kuvaako buli kimu ne kivaako naye nga sikiini erikkiriya okujjako eno gye bamukwagula. N'oyo ttendo yennyini agenda okujja n'eri mu kuziika yonna ng'alina omusaayi mu ngalo mu njala kubanga yalina ebyala ebiwaavu. Mu njala za ttendo zonna tekwaliko lwala n'olumu lwavaamu kuba ttendo be bano basire kwini abateekako enjala empanvu. Naye enjala zonna zaali zikidde omusaayi ate nga zonna nnamu. Naye ndiwewe sijja kuwakana kubanga bo baavaamu bo Kato wajja wano bamubuuza ebintu yagamba bonna baavaamu nga balamu. Olwo nga yeerabidde nti baatugamba bali mu ddwaliro. Omwana talina kyeyaba omwana abw'emyezi 7. Omukazi talina kyeyaba naguno gwaka ye tetuddangamu mulabako yadde baatugamba mbu ali Mmengo bamuwadde bed rest ya myezi 3 buli kanaku bamulaba nnekike agenda ku kyaki n'asaba. Kato talina kyeyaba yadde Ttendo talina kyeyaba yadde. Kati ffe byonna twandibikkiriza singa tebaatulimba twandikiriza kuba omuntu asobola okufa n'afa yekka accident esobola okubeerawo omuntu yekka n'afa. Naye lwaki muba mutugamba nti muli mu ddwaliro ate ne tubalaba nga muli balamu? Kubanza nsobola okukkiriza nti temufu. Kati mwe ki kye musaba kkooti oba naye mutubuzaabuzizza. Mwe ki kye musaba kkooti oba twagala Kato asibwe olw'ensonga nti twagenda ku airport ne batuwa footage nga Eva yafuluma. In fact airport yatuwa na footage nga Eva bagenda Juba ye footage gwe tubadde nga tuyinira abaddengako ng'atambula okiwulira nga yagenda Juba si Zanzibar. Ompulira switi nkuwulira twagenda ku CID ne tugenda okuloopa omusango ogwo. Aba CID ne bagenda aba CID olunaku lwe baatuyita ngo balamu atusa aba CID baali bagituulidde omusango ogwo ne fayiro nga bagituulidde. Kati we tuvaayo mu SB4 ebintu ne bikubakuba balamu n'abiraba ne batuyita. Bwe batuyita nga famire omusajja oyo yali atulidde fayiro bamuyita Twina Masiko nze sitya kwogera muntu n'omu yadde bannange bagenda kunzita. Tuwulira lwakuba nze munnaye nnyo obusungu bwa Eva n'okutuzanyira ku mutwe. Oyo omusajja n'atuvayo n'atugamba yazzeeyo ku airport olwo nga ebbaluwa efulumye tetufunye footage waffe. N'atugamba nazzeeyo ku airport ne mbuuza aba airport footage lwaki alaga nti Eva ali Juba. Mbu aba airport ne bamugamba eyo yali nsobi gye baagikola batera okugikola mbu airport etera okukola ensobi n'eteekawo destination endala naye ng'omuntu agenda walambula aba airport ne beetonda. Olwajjira aba airport ne baddamu ne ba editinga destination gyali agenda ne bagamba kituufu ye agenda e Zanzibar. Kati ono omusajja Twina Masiko n'ababuuza twagala kulaba Eva ng'akomawo. Airport ne bagamba Eva tetumulina ng'akomawo nga mufu oba nga mulamu. Era omusajja n'atulaga ebbaluwa. Oyo nno gwe nkugamba bali ku CID. Kati bino si byange nabirabako n'amaaso gange abiri twaliyeyo nga 26 twaliyo nga 20 no bazzemu tuyita nga 26. We are there 2 weeks before 2026. Mpulira mukwano omusajja n'atulaga ebbaluwa nga airport yafulumiza ebbaluwa era aba CID balina nga airport eraga Eva tebamulina ng'ayingira mu Uganda ku airport Entebbe nga mulamu oba nga mufu. Era omusajja oyo kasita yatugamba ekyo kubanga baali bamutadde ku pressure aba office ya Balamu kubanga kwa lunaku Balamu tetwamulaba alina gwe yatuwa alina omukulu gwe yatuwa gwe neerabidde erinnya. Kati bano nga Twina Masiko ng'ate ono alabika mukulu ku bo n'abagamba njagala kumanya ebbanga eryo lyonna abantu bano baloopedde tukuvaayo mu mawulire mubadde ku ki. Awo omusajja oyo n'ata n'alyoka ajjayo ebbaluwa ate nayo yayitibwa kugijjayo. Laba Mukama waatusaasira bannaye n'agijjayo mu maaso g'omukulu oyo. Omukulu n'agamba this is a serious case. Era omukulu kyeyava agamba airport weranga evuddeyo ne verifying tebalina mulambo nga guyingira kubanga mulamu kitegeeza ebipapula byonna Kato kubanga ono omusajja atugamba buye Kato yamuwa ebipapula ebituufu naye nga ffe twayimusaba n'abituma oyo Twina Masiko. Ffe twasaba Kato n'abituma naye Twina Masiko yatugamba mbu Kato yabimuleetera n'amuleetera n'ezi passport ze n'eza mukazi we. Kati passport ya Eva eriwa? Passport ya Eva eri Entebbe ffe baagituma from day one Kato yagitwala Entebbe ku poliisi. Nga olaba we yagamba SB4 tugende ku Entebbe. Buli we twabuuzanga passport nga tugenda ku Entebbe nga batugamba ab'Entebbe nti tulindeko bakyanoonyereza. Ebya poliisi yaano bimanyi. Essimu ya Eva ani agirina? Essimu ya Eva Kato yagirina yadde baatugamba nti ye yawula mu bintu byonna. Kuba Kato yatugamba amasimu gabe gonna gaalabika naye mbu waliwo abantu yasooka n'atugamba waliwo abantu abali bakuba emmotoka ng'ate ye awunze
yali mukongo mulamulamu najjamu ebintu byonna eya Eva ne bibula essimu ya Eva teyagituwa kadi za Eva za banka zonna zaabula n'essimu naye ebyabo byonna byalabika ate olwajja bamugamba kati abantu bwe baaliwo ne babba essimu ne bakuba ebifaananyi lwaki ebifaananyi ebyo tebiri ku social media ate olwajja n'akyusa n'atugamba twali mu kyalo accident yagwa mu kyalo Zanzibar tewaaliwo bantu kati abantu ne bamugamba oba tewaaliwo bantu kati ani yabba essimu okugamba ebintu bye tebitegeerekeka ekkooti ku Lwokutaano ya ssaawa mmeka ssaawa 3 bangambye ngende ssaawa 3 kitegeeze ngenda bali ssaawa 12 kati muyinawo office ya minisita Balamu ekyabayamba tebaddanga batugamba tuddeyo nga 26 tebaddanga mutuyita tulina munayo bagumikiri batugamba balina muyina looya tulina looya naye nze sinamusinkanako waliwo looya gwe baali batufunidde abo mikwano gyaffe bamuyita Stella naye sinamusinkana kuba nawuliddeko nti omusango guno gubadde gudirinze ye n'awandiika yeeyo looya yagenda n'awandiika n'abagamba ffe we are ready baddamu ne bagolokosa kale Maureen ngenda kukubira nzijeko eyo ndowooza mukitegedde ekintu ekyo kibadde kiwanvumukko tetwagadde kubeera nga twogera ebintu bye tutategedde inspector naye teweetaaga lya inspector detective so ku byowulidde sokompeemu naawe nzija tuweemu sabuka waleero mukambwe ntidde ekintu eki kato muyaayi kyoba osooka okumanya 1 kato agamba passport ya gundi yabula passport yagiwaayo yagiwaawa anti kyekikola obubi nti kati naffe poliisi teyinza tubuulira nti bwe baali bagenda bakonamu sitampu ng'ofuluma ne entry Zanzibar bw'oba ovaayo tebakonamu bakonamu kubanga nawo bw'oba olinyire ku kisaawe kyakubiri tetwagala mwami Kato alowooze nti nno ye yekka yamanya ebyennyonyi ne Zanzibar gy'ayogerako talowooza nti ayogera Australia abantu gye batatuuka Zanzibar bw'oba gy'ova okulambula tewaliwo oyita mu kyalo olyoka ogambe mbu abantu ku kyalo tekwabaddeko accident bagifunira mu kyalo agenze kusanyuka kuba muva ku zi beach na zi hotels owulira ebifo bibali balimu ebyo byalimu amazzi ameeru biki ebyo biri Zanzibar ate tolina wojja kuyitira mu kyalo wonna singa baali ku Tanzania mainland kyali kibeerawo ekyo kimu ekyokubiri twagala atuwe empapula tukyali gindi Zanzibar tebasobola Tanzania y'emu ku nsi ezirina amateeka kweyaba nti omuntu bw'aba afunye accident asookera mu ddwaliro ate balina ennaku ze batambulizaako abafu oba ze baziikirako tomala bugajja buzi nti omuntu afudde atubuulire ekifo kyennyini baafunirawo accident kubanga ne bw'oba obadde ogenda oba Kabaale nti ekifo accident egudde Bugonzi nga batugenda e Masaka mu kkoona bweriti ku mayiro bweziti kata atubuulire accident Zanzibar yagwa mu kifo ki omulambo baagutwala mu ddwaliro ki kuba tosobola kugenda nga accident egudde ku kkubo n'oleeta coffin oba kintu kyonna mwanatwalira mulambo n'ogutwala ku airport ne bagutwala teri airport esobola kutambula oba gundi ensi oba airline yonna esobola kutambuza mufu nga terina mabaluwa kati kale twagala mwami Kato nga bw'oli mukugu nnyo mu kutambulira mu nnyonyi ate otambuza nnyo abafu tuwe bill of lading otulage engeri gye wasasulamu ng'oleeta omulambo era twagala okumanya gwe wasooka okujja omulambo gukusanga eno oba omulambo wajja nagwo oba wasigalayo era otubuulire magezi ki ge wakozesa okugenda okufuna ebibokisi mwe batikka emirambo bye twagala nabyo okulabako bye bawandiikako olwo tulyoke tuveeyo tutuuke Entebbe tubuuze nti ab'Entebbe balina olunaku baalisiivingako ku mulambo era bwe baba banaaleeta omulambo ab'oku kisaawe baba bamanyi nti ennyonyi ejja flight namba bweti ne bweti ne bweti erina kago era kago eyo erimu omuntu bwati ne bwati ne bwati abantu be bano abagenda omulisiivinga be bano batubuulire kampuni y'ennyonyi eyaleeta omulambo ogwo era twagala ne kampuni ey'ennyonyi eyakola ensobi ku destination ya Eva
ekyo nakyo batukiralifying nti kumanya airline yatuusa wano eyo tujagala. Ekyokubiri tujja kwagala okumanya lwaki mu mulambo okutuuka ogwa Eva eyagenda ne Kato ate Kato mu teyagulisiivinga ng'ate ye yaguteeka ku nnyonyi okujja era ye yasigalayo ng'ali masanyu ge nti Paalo funeral service yemmwe mwakola ku mulambo ogwo. Paalo funeral service twagala Paalo mutubuulire omulambo mwagujjawa. Paalo funeral service twagala mutuyambe era mutuwe ku bibox ne address eyali ku mulambo gwe mwarisiivinga era bwe mukugulisiivinga mutubuulire kuba temusobola kunona mulambo ku kisaawe nga temumanyi nnyonyi kwe gujjidde n'abawadde omulimu ogwo asayininga mutuleetereko ne ku documents ze yasayininga era n'omulambo omuntu oyo abawadde omulimu gw'okuba nti mugenda kukola ku by'okuziika omuntu oyo ababuulire yali ayita atya omuntu oyo yali afudde era ne Nnaalongo azaala Kato otubuulire okuma otya olumbe lw'omwana ataliwo. Tujja kwagala nnyo n'okumanya ani yabawa obuyinza kuba omulambo bwe guba mugujja mu funeral service ogutwala gye egenda okuba olumbe bababuuza nti ani relative wono amuli ku lusegere yenna bamukubuuza gwa gye tugutwala lwaki gugenda wammwe okubeera nti Eva baasulako ku nnyumba za Nnaalongo ne Ssaalongo sirowooza nti qualification ya Nnaalongo kulagira nti olumbe lubeere wano ng'ate mwasobola obbagobamu nga bakyali balamu mu nju emyezi ena ne musalawo mukufuna omulambo mubeere nagwo olumbe mulukumireeyo katono naawe ekisa kyembalabyeko kiyitirivu naawe gundi Eva ani omuwala waliwo omuwala ojja tubuulira omusaayi ogwali mu njala gye gwali guvudde ojja kulowooza kwatolowooza nti yalaba kyotekisi naye omuntu tamanyi kakati gwe nga wasiize kyotekisi oyo ali okwenyinza okuyita omusaayi oba nyinza okugamba nti wasiizeeko obuugi era mmanyi nti omusaayi guba musaayi ate ku muwala ng'ayogera omuwala ye muntu asobola okudifferentiatinga omusaayi ku bintu ebirala kuba baagumanyi. Kikyo wamulugunya ku byowulidde muri according to research emmotoka saidi y'emabega gye balaga mu bifaananyi yakosebwa Eva yali atudde mu maaso n'ayitamu nga driver yeekanze bwe yeekanga emmotoka egongobala mabega yeekanze eringa yasirira nosirira bwe tutunulidde number plate tulaba number plate mmyufu siwe kiri twagala Zanzibar batubuulire bakozesa number plate mmyufu bagende mu yawa etawa musolo ng'ate baalinnya nnyonyi. Ekyokubiri ffe tukozeeko ku research tumanyi ku by'ennono ebyo ebintu birimu katemba w'ennono kusala muntu kutu kusala kutu akanyama kanako ku kisambi olulimi aleme kululuma naye mulimu omuntu atattibwa omuntu ateefiira okisegira naye kirala twagala okwebaza famire yeebale kubanga yeekiraze okisegira kuba ebiseera ebisinga bw'okola ekintu okola omukolo gwandibadde ng'omukolo olwo olumbe lwagwali mukolo nga bagezaako sirisa omulambo bino ebintu biragira ddala ono omwana yali tteeka yakumujja walina ekintu ekyaliwo kugundi waliwo ekitali abanja famire si famire abantu aba nina ekintu nze abagole nze nina ekintu kyendabye mukazi n'omusajja nze nina ekintu kyendabye Eva yajja ku mbaga yani y'abagole Kato ne mukyala we Eva naafa baali bana nga bagenze kuhane bataano n'omwana wa myezi 8 ne Tendo ye sister wa Katasi n'omukyala n'omwami ne Eva kitegeeza Eva yaliko yeka atali wa family ya si kiteeke ku mukazi kituufu nti yanyiiga nnyo kubanga yakitegeera nti mujja ajja atya ne kuhane munu ne ku mikolo ne munjo ogwo okusukka walinga omusajja agezaako protecting nga totatuuka ne ku ekyo yandibanga kyavaayiwawo omubiri omukyala yaleeta abagezi n'agamba tumwesembereze tusobola omukwatiza kubanga tosobola bw'oba oyagala okutta emmese ogula ekintu ekigisingira kubanga emmotoka bwekuba bweti bweno nga bwe tutudde bwe tuti ogenda bwoti naye ate omuntu bwaba yakola tetuba tutabuzaabuzibwamu nti emmotoka
bagamba nti yeekanga bweweekanga kyetuyita instant breaking. Instant breaking omuntu ava eno we waba affected wano ya. Ekyokubiri twagala kumanya mwami Kato. Eva yali atudde mu mutto gwa maaso, yali atudde mu gw'emabega. Maaso. Yali atudde ani yali avuga emmotoka? Dereva Kato. Mukyala wa Kato n'atuula emabega mu mmotoka bba gy'avuga. Bannange tuleme kubeera abantu batalina magezi. Bagenda kwa ne mundu. Ekyo nakyo tukyakyagala okimanya. Kyakubiri omuntu lwaki emmotoka gye baakola instant braking yagongobala emabega ku mukono ogwa passenger. Emmotoka yali edduka speed ki ereekweleetere passenger okuvaamu okwasandabirwamu ayitemu. Twandyagadde okutulaga endabirwamu y'omu maaso gundi gye yawagamiramu nga basikoze instant breaking. Bwe tudda wali emabega ojjukira we bagambye nti omugenzi we yadda yatunula ennyumba n'akaaba. Nafunyemu endowooza egamba nti ye yali amulaga ng'eno kalina. Gyazimba kuba bagamba eyiye y'emyezi 5 eri yagisooka. Osegira yamulaga ng'eno. Ate waliwo na kino kyagamba nti Eva yagamba nti amubireke kinnange kimale bye kimala ekijja bimala. N'ogenda ne ku mbaga. So mu byonna njagala okutegeeza gavumenti ya Uganda nti nze saagala mundowooze senti Kato ayinza okusinga gavumenti eno oba amateeka ga wano amaanyi. Bw'abanga Kato ayina kye yakola waliwo ekitali kituufu. Nsaba amateeka gamulabe. Anti amateeka gabadde gagenda gandikoze. Naye abagezaako okunnyonnyola. Agezaako kulemesa amateeka ne bw'aba ali mu ofisi. Amateeka gabadde bagenda gatandika okukola Mulago Hospital tekimuleetera kuba nti w'amaanyi asobola n'okukubira abantu amasimu nti omusango bw'otaguvaamu. Don't dare call us nedda atukubire batukubire oba tumuwe namba zaffe atukubire batukubire bulungi kubanga babatenda nnyo nti mukuba amasimu ne mutiisa nti twamukubire ne tumugamba nti kino muganda wange nja kyogera kaati wano Kato sirowooza ntiweza emyaka 5. Ndaba gye namala mitagiweza. Emyaka gye ndimu. Nayogeddeko naye nga mpulira mugumu nnyo abalaata. Gavumenti zonna ezibaddewo mbaddewo. Ate era nga ndi mu mbeera eno gye ndimu nti ebintu ebyo mbitunulira kuba mbitegeerako. Ojja kunkubira essimu. Mulina tendensi ey'okugamba nti tujja kubanga bwe tukubira amasimu ne boona abirikodinga tujja bisangula. N'eyo sisitimu ngimanyi bwekola. Therefore, bw'oba okubira omu ku bano abali wano. Manya kimu nti we are ready. Tugeza soko kuyingira tusosa kwe brifinga ng'ebyo byonna twabitegedde babitugambye dadi buli ayogerako mumukubira essimu ne mumugamba nti oyagala kufiira mu musango guno. Ate n'ekirala mujja na kutubuulira abantu abamu abakuba amasimu ne babuulira ab'obuyinza nti waliwo abantu abatukubidde essimu ku nnamba zino mwate be babuulidde ab'obuyinza ne mutabaako kye mukola mutubuulire mwesigama ku ki era byonna kye twagala wano twagala kumanya mayiti yayingira etya wano ekyatumanye ebiwandiiko byajja bitya esente zigenda Zanzibar busente butono nnyo nsobola nze ng'omu okwerondamu wano nenninya neŋŋenda Zanzibar okitegedde ne tubuuza Zanzibar kyemwagala tugamba nti Tanzania tekyayinamu yadde tetugenda nawala yadde buteeka butonotono wadde kale batusiriwaze ekimala accident mu nsi yaabwe wadde batusiriwaze ekimala kate emmotoka gye wali ovuga wali ogijjeewa ng'ate mwagendera mu nnyonyi era n'ofuna accident n'ogirekayo gwe nodde eno namba plate ezaaliko ndabyaredjawa bagibiseemu ennamba ezo zaabadde embikke naye akitongole kirabika kyawano ate myufu kitegeeza nti aidha ennamba ezo ziriko ziteekwa okuba nga tezisasula musolo bw'eba emmyufu oba bwe ziba zino ennamba empya eziriwo kati naye ate tugenda ku emmotoka yongenda Zanzibar bagenda badda before bakola activities zaabwe ebintu byabwe nga balimbye nga bataddewo kiringa ekisiikirize nti ali Zanzibar naye naawe owa fino service ojja tunyonyola gye wajja omulambo ogwo paada erina okutunyonyola nabawuliddeko nga babakubira nga mwebuzaabuza ebintu by'okwebuzaabuza nayo si birungi tusaba buli ali mu gavumenti asobola wadde tukimanyi nti nenanyini buli ali mu gavumenti asobola okuyingira omusango n'aguyingira twagala bwenkanya bw'oba olidde ssente y'omwana tomutuusa kweyombeera
toyinza adeyayiye jukira nno nti yakaaba amaziga mangi nnyo ng'alabye ku nju ebyo byonna bikolimu naye nze ekirungi nti wali okozeeko ng'ogenzeeko mu nsi eyo omwana oyo gye yakola nodda n'osiramire wannyoke wankulukuku ekitebi n'otuulaawo ate omuntu y'omu gwotta ye yakukoledde paasi ekutuusizza tosalawo nze sigamba nti gwe yatta kati nkitwala nti tannamutta era nkugamba gwotta so si gwotta mbu omuntu oyo ye yakutwala neji ne Dubai olyokodde obeereko buwoli era mu ngeri gye yakwesigamu nze kyemmanyi mu byonna ddadi amaziga g'omuntu ali munaku mukama tageerabira Mungu kato nkugamba wabanga oyo omwana alina ekyamutuukako amazima gagenda kyava gy'oli ate nze mmanyi gavumenti yano egenda kumala ejjeyo amazima ne Mulago hospital omukozi wammwe bw'abanga aliko question marks asooka atuule tetujja kuyisooka kuyingiza nnyo Mulago hospital mu bintu bino omukozi wange bamuteekako question marks ng'ate it is a criminal case anti kakati tusooka tumugamba nti sooka ovunemu tunoonyereze genda kukuli first leave okitegedde first leave olaba batuuka okukwata omuntu gwe tusuubira nti ali waggulu mukama wange ali misikini etteeka ne limukwata liti ne Kato tali waggulu mwami Kato let me brief you tali asooka kuba bagamba nti no banoonyereza nga bakwata gwe gwe basuubiteebereza no babeera nga bakunoonyerezaako Kato bamukola ki n'ekirala tewemenya tegannaba kukukwata bw'abe essimu yagiyiwa tugende tufune death certificate ey'omugenzi tusayise layini ffe tujja kuzaawe osegeera essaawa zino nze ekisuubire simba baweri bagiyiwa factory reset bagiyiwa naye tusobola oggezza nva ku recovery nze natya producer kumuleetera memory flash nga yafa n'aginziriza nga ekola byonna obizza byonna ebyagenda nga yafa tekyasoma kompyuta yeekwa yonna yonna nesiyalo gyako ng'esiridde n'agamba mpaamu akasigaddewakaabula kwa disiki n'agamba nze waliwo namulaba nga akaaba nga waliwo wakaabuze nga takaba naye nga n'agamba ali ku namusangira wakamufunye kakati waliwo Nigeria yatuhakinga nabba kitonsa yenna namukubira nga amusaba lwelu oba lwelu amugamba okuddiza wakampa ssente nedda tetwemenya n'agamba Katonda tulina kyamaanyi kye tumwagalako twagala simu y'omufu then ekirala kata atuyambe buyambi atulage ku passport eyo nga mufuluma ate mulekerawo okukuba ebituli mu nsi yaffe mbwe simanya balekerawo okukuba ebituli mu nsi yaffe mbu bakoze era yagenda nedda bannange system eri ku kisaawe yaddala temutandika kuba mu bakozi ba ku kisaawe awo ate muleme kwonoona gundi kitongole kyantambula Civil Aviation Authority tesobola kukola nsobi eyo terina lwe yali eranze ennyonyi nti ennyonyi egenda UK neetuuse ng'etuuse Zambia negamba okay we've landed in Zambia very well ngeri mukumpanya mukumpanya n'ebitongole bisinga mubireke mujja kuyingizamu ekitongole ate nakyo kikushuwinge olw'okukirimbiramu era Civil Aviation mbasaba bwe bibanga ebigambo bya Morini byayogedde bituufu nga bali babyogera tusaba nammwe mubeere abamu kubagenda okubeera nga muloopa muleme kwekomiitinga bulijjo tukola ensobi ezo kijja kubaleetera okuba nti temuliki emirimu gyammwe temugituukiriza nga bwe mutekwa gituukiriza kitegeeza nti baateeka abantu abakyamu mu bifo ebituufu anti ayinza okuba bawaayiriza abantu bamanyi owaayiriza anti olwo kye kiba kitegeeza n'olwekyo kati nammwe muveeyo oli mumugambe nti tetukolanga ku nsobi era ekyo tugenda kufiira ku mazima omulamwa guli nti justice for Eva oba mufu oba mulamu naye mu byonna tetujja okusinga okwagala batubuulireko poliisi kuba bapakira ennyonyi mu mmotoka ng'olina gy'olaga emmotoka bapakiramu ennyonyi tosobola pakira mmotoka tosobola pakira mmotoka anti neebuuza yagenda atya n'emmotoka bino ebitunda kati birambulukufu bantu beeyuza bokka biraba so Manda Express tutumiddeko njagala okubeera nga mbategeeza nti atikka ebintu okubijja ettaka okubireeta wano Wilmat Paints yali ayogera nabo ye paint eri wano mumugende mu maaso nze mpisaawo bula Wilmat Paints njagala nakusiiga nju yange
ate ye Atlantis kiki genda Atlantis byakola ayo kyanzigi akola enzigi akola amadinisa akola tunatula wano nga twagala okumanya enkola ya Atlantis naye ajja tubuulira genda maaso Atlantis lwaki tampa ekyesubo kyange entebe yange yansuubiza entebe y'ebweru nkwano za Atlantis naku zino sikutegeera emirimu emirimu agikola ali n'abakasitoma bayitirivu naye ffe ababe yatusuubiza tukoleko kale so musibe bulungi tusibe bulungi tya Ali Carrentos asangwa Massachusetts gwe nali mu USA wegala kuvuga ku motoka eri comfortable eri portable eri emotoka eyebbeeyi yebwese ekitiibwa tulina okulaba nti Ali Carrentos muvuga ku motoka Cadillac Pontiac ovuge Chevrolet ovuge motoka zi Bugatti motoka ebikebe ziba mu kamera kati so agwa mu eyombera ni mugamba simanya omuntu yabuuka mu nedda singa bali mu baje motoka nga wajipangisa mu Ali Carrentos ne bwefuna kizibu ng'oli wano oli mu lwenzo oli mu nsozi zaawa eraga nti tuli mu location gundi kifunye ekizibu kize mu bwekiti kitandise bwekiti kama tuli mbanga abalina Blackstone muki ate nga anytime from now tugenda kuba tulina Ali Carrentos asima studios wabula Kampala nga bwe nakoma okuva ku kisaawe faba kwekimira tukwekimira mu motoka za bwagala ovuga ku mwagala wawo branding bulungi nga branding ziliko Ali Carrentos emmotoka zaffe ziba secure nnyo bwotugamba nti ogenda mbarana n'okwata ku lyembale nga tugistoppinga ogenze walala gy'otaŋŋambye tugistoppinga ku navigation n'ekirala emmotoka ezo tewaliwo motoka muntu gy'ayinza kuba ndi avuga n'afuna accident ate n'omusanga nti yagudde ebweru n'emusala gw'okutu bw'oba tonnatandika kuvuga mmotoka esooka n'eggamba nti septen your belts oba tighten your belts musibe bulungi mweraba nedda jeje sounds bagamba nti we bali okubanga bagenda kupangisa sound omulungi tugenda mu biseera bya campaign tugamba nti pangisa tobeerawo n'ogamba musima balina ebimotoka 10 bejja bebiyodde tulina sound eba negumundira mu kifuba n'olowooza nti nno laddu ze zivuga zitubanga emisinga egiwamba omuzindaalo gwa jeje omanyi bali so muhwa yagikola era bwaguteekaawo balina screen ku mikolo bulungi mweraba Babas Beauty jako kimala Executive Media. Focus, innovate, succeed.